oba mu lufumo olugamba nti ekizimbisa omwesi kuba kulagirirwa kati njala buli omu otegeere lwaki tukozesa ebigambo ebyo bwe tuba tukola videos nolera okusinga wano bwe mba mbaga ebigambo bino lwaki ekigwaro kino nkiwaddeyo nga kya special audition lw'ensonga nti abantu bangi babazze beemulugunya nga bantuukako baŋŋamba mukulembeze talabika Secretary General talabika Chairman Nyanzi talabika MP gundi talabika bazibu okulaba ojja ku kitebe bakuba ekikono ekigambo kimu yite ekikono mbale mu kiwulidde nnyo ku kitebe kya national platform ekintu kye bayita ekikono ye muntu okuba nti bakulemesa okufuna ekintu oba okulaba ekintu nga gwandiyagadde okuba nti olaba omuntu oyo nino oga nti gundi yannemesezza ekyo bayita ekikono abasinga obungi muyita ekikono kati mu kigwaro kyalero njagala nkutegeeze nkubuulire otegere bulungi nnyo ekigwaro kye muguma lukitegeera ojja kutegeera lwaki ensonga zino olina zikwata nga bwe zirina okutambula kati mpuliriza bulungi muganda wange nkimanyi buli munnayuganda yenna yandiyagadde okusinkana omukulembeze w'eggwanga mu Robert Kyagulanyi Ssentamu buli munnayuganda yenna yandiyagadde okusinkana General Secretary oba Chairman Nyanzi oba okusinkana MP yenna oba okusinkana abakulu abafuga ekibiina kya national platform ku mitendera gyonna wandiyagadde obasinkana naye mu nkola ey'obugunjufu waliwo ekigambo mu luzungu kye bayita protocol mu nkola ey'oluzungu waliwo ekigambo kye bayita protocol nti buli muntu yenna ayagala okulaba omuntu olina okusooka okuyita mu mitendera egiyitibwamu oli okulaba omuntu gw'oyagala kye tuyita protocol oba bandize process nze nkiyita mitendera oba emikwesesa emituufu gye wandiyiseemu okulaba omuntu emikwesesa gino gye mbadde temumagi ngendo bategeeza ekisookera ddala njala sooka tegeeza mwenna nti omukulembeze waffe omulolo Kyagulanyi Ssentamu takyali Bobi Wine oli bwabanga Bobi Wine oba Kyagulanyi Ssentamu yali kyaliwo nga muli mbivulu mwenna mukola bizinesi y'ebivulu kati takyali mutegezi takyali muyimbi kati mukulembeze wa ggwanga omulonde okumulaba olina kusooka kuyita mu protocol bw'aba yali mukwano go Obbi nga mwasoma naye kati okumulaba kikwetaagisa okufuna appointment bw'aba yali Obbiwo nga mwasoma naye tokyasobola mumulaba nga tomaze kufuna appointment ompulya bulungi bw'aba nga muganda wo okumulaba era ng'oyagala mulabira ku kitebe olina kusooka kufuna appointment kino nkyogera jeno bwe kityo bwe kigenda okubeera ne ku office endala zonna zemmenyaawo kati banyabo ne bassebo appointment muzifuna mutya tuvudde kwanjula ekigwaro gikitandise abantu bangi okuva e Bulaaya mu Uganda n'ebitundu ebirala by'ensi mwagadde nnyo okusinkana president omulaba naye nga temusoose goberera mitendera olumu ne mutafuna mugguukira okulaba president ne muvaawo nga munyiize ekituufu muli batuufu okunyiiga olw'okuba nti nammwe temumanyi naye nzize mbategeeza emitendera emituufu gye muyitamu okufuna president oba okufuna omuntu nagwe bw'oyagala ku kitebe 1 omuntu yenna ayagala okusinkana president olina okufuna appointment olina gifuna otya ojja genda ku kitebe ku reception oba ku muggookiriro gw'ekitebe obuuze omuntu yenna gw'onoosangawo nti njagala kulaba president omuntu oyo agenda kusindika ewa president oba personal secretary gwe bayita Doni Sharif oba Doni Sheriff Doni Sheriff yakwasaganya appointment zonna eza president okumusinkana nkiddamu bw'oba oyagala kulaba president tambula osimbala ogende ku kitebe ogende ku reception obagambe nti njagala kulaba omwami gwe bayita Doni Sheriff bakulagire Doni Sheriff wale bakuwa essimu ye oyogere naye omusinkane oyogere naye nti oyagala kulaba president okola appointment then Doni Sheriff ajja kukubuulira okusinziira ku abantu abalindiridde president bayagala okulaba then akubuulira olunaku lw'osobola okulaba president ne bw'onooba tofunye appointment tosobola kulaba president era ojja kunyiigira bwereere kino njagadde kibeere mu public oba president yali mukwano gwo yali Obbiwo yali business partner yali akola ki please waliwo protocols saagala munyiige era ne ba MP ng'oli MPO naye ng'oyagala mulaba mu buntu era naye osobola okukola program ne ba PA baabwe ne basobola okuba ng'oyogera nabo kobere MP ng'oyagala kola Mr. President tojja kufubutuka mu parliament ojjula bulabe president no olina okufuna appointment
kabere secretary general kaberani kabere chairman Nyanzi oyino kufuna appointment nolyoka obalaba ekyo ndoza kigenda twanguyirako namwe mwenda ba foot soldiers abagala kufuna appointment okula president oba okuyingira mu offices z'ekitebe please reception gwe mugoke wosobola okufuna access ekukiriza okulaba abantu abo in personal noyogera nabo okujja kongo ogudde ku president ku mukolo gamba ng'okuziko oba embago oba buki then yawosobola omusinga face to face nene makage temugenda yo kubanga makage gali gabira private property wala sinkanyize y'abagenyi bamusinkanyeyo abaya bawadde appointment okumusinkana makage ag'obuntu nawe ategeke ibula wali mukwano gwe osobola mugwa ku mukolo osobola ne bwe kibanga kumusinkana nga omusinkanyi mu office ku mirimu gye oyina okufuna appointment ekyo kintu kikulu nnyo ndoza mu kitegedde olwaliro ba foot soldiers abagala okufuna access ku kitebe buli kimu namwe mugenda ku reception ne mufuna information yensobola kibete ku reception omuntu osobola okubanga olina access ku bantu boyagala okulaba so abadde bagandi batukuba ekikono no si kikono gwe genda ofuna appointment oba otuke ku reception obuzo omukyalo bw'omwami aliwo nti njagala genda mu office gundi bakumme okulaba omuntu gwoyagala okulaba mu office nga tebakuwadde reasons tuwayi jangu ngambo bagamba omuntu omulala yenna blog oba omuntu yenna nti kiriwo ekituko kitebe batukuba ekikono then tujja kuba tuddamu okutegeeza abantu abavunanyizibwa ku appointment z'okulaba abakungu ku kitebe mujja kitegeera nkiddamu gwe wena buli foot soldier oba oliyagala kulaba president oba emitenda gy'enkugamba emituufu bw'ogiyitamu ne bakugaana okulaba president oba ne bakugamba lindako president ako okujjako ng'oli takuwadde kituufu takunnyonnyodde ne bakubawunsi nga bale bakasuka please kamutumi oba kamugenda ku bantu abala oba nnyonnyole ojja kuba ofuna okuyambibwa kubanga sirowooza nti buli muntu afuna kyaba ayagadde so kyekibadde ekikulu kyaleero buli muntu aga nti bankuba ekikono osobola kulaba president osobola mulaba nga tofunye appointment mbabulidde omwami akwasaganya programu za president bamuyita Don Sheriff oyo bw'omulaba ajja kubulya president anaakulaba ddi oba wali wataliiwo oba asobola okulaba tagenda kulaba kubanga kati yakyuka mu kulembeze nga bw'olaba nti abagenda okulaba Yoseri afutubadde ku ggwanga Uganda bamala kufuna appointment ne president bw'atyo kubanga alina ebintu bingi ate era byalina okubanga akwasaganya ng'omuntu ndowooza tukwasaganye bulungi nnyo tutegedde kikibadde ekigula lugikyalo kye njagadde otegeeza buli muntu yenna gwegenda ku kitebe ku reception obuzaaliwo nti njala omu gwe bayita Don Sheriff ojja mufuna omubuulire then yajja kubuulira ddi olwosobola okukola president oba programu zo nga weeziri kwolakwolo kyekibadde ekigulu kati njala tandika programu y'olwaliro mpolampola programu ya tugenda gitandika mpolampola tugenda gikwata mpolampola okusookera ddala buli obaka njala bugende bulinga security alert njala bugende eri abakulembeze ba chapter ya Canada njala mumpulirize bulungi nnyo chapter ya Canada mujala mbategeeze mu province zonna gye muli njala bategeeza mubeere beegendereza nnyo mu WhatsApp groups ze mwakuliyetinga mutandike okuddamu okulivisitinga WhatsApp groups zammwe abantu abalimu mwandibanga mulinamu abantu abakya mu WhatsApp group zammwe abafulumya information ne bategeeza state ki ekitambula mu Canada chapter mission enkulu eri bweti nti Museveni akimanyi nti kati mu diaspora Canada chapter yekyasinza kati okuba nti ngumu nnyo era ng'esupportinga nnyo enkyukakyuka era y'ensonga lwaki bagisintisemu abantu bangi nnyo okugitabangula n'okugicompromisinga ekigambo kye bayita compromise kyekigambo mu Luganda ekitegeeza nti omuntu ayinza okujja n'akukyusa obwongo n'akujja ku kyobadde ogenda okukola olw'ebigendererwa bye gye n'akuyisaawo n'akujja ku kituufu kyobadde olina okukola kyekigambo ekituufu kye bayita compromise nga mukimanyi nti diaspora yonna ebisinga ebyo ya chapter zisinga obungi ziri compromise oba zibadde compromised baagala ku compromisinga chapter ya Canada kati ngenda bategeeza mwenna ba admins ba chapter ye Canada mu nadamu WhatsApp groups ne mu administration mwennyini mwegendereze nnyo men especially ba newcomers abadde mu chapters endala nga bazze mu Canada nga baagala obba teeka mu WhatsApp groups oba okujja ku bukiiko bw'e Canada temugeza ne muteekamu omuntu yenna nga abadde mubadde mumanyi nga alina chapter gyavudde aze mu chapter yammwe bwemu ku bijja babasindikira otandika ocompromisinga abaana okuba mulamu amaanyi n'okubajja ku mulamu mu ggwanga lya Canada era mbagaye mudde mu revisitinga WhatsApp groups ezo muziyuwe mutandika okuscrutinizinga baani abali ku mulamwa
kubanga kino kibabulya mujja kirako myezi gijja mujja kutandika okulanga activities za NUP tezikyatambula bulungi abantu bali compromised boogera Lufaransa lu China boogera America utategeera ngembira mu chapters endala bazibadde so mwegendereze nnyo saagala Canada chapter eyonooneke ekyo nakyo kimaze ekyo nakyo mukitegedde kati kino kirijjeno nakyo 1 era eringa security alert tugenda mu kalulu ka 226 ka protest vote gwe omukulembezeewo kabere kansala kabere chairman LC5 kabere MP yakozeyo video yonna ng'ategeeza abanayuganda abamulonda nti tugenda mu protest vote n'agibasomesa bw'aba tannakola video yonna kutegeeza abantu kye tugendamu nabbakumamu muliro okutegeeza kye tugendamu wattu mugambe tagezaako kuba bipande nti agenda kwesimba 226 nchiddamu gwe wenna comrade ng'oli mu constituency y'omuntu ng'alina kadi national platform era ng'asobola okwesimba mbuuze atukoleyo ka video nga katusomesa abantu ku protest vote bw'aba takikoze manya nti oyo si waffe ene sawa ya kusomesa abantu protest vote sawa ya kusomesa abantu kugenda kukeberera nkala kubanga enkala zisigaddeko ennaku mpawe kaaga bantu bagende bakerera enkala bakyuse voting locations bamanye nti bali legible okulonda bakikole ng'obudde bukyali yenna omukulembeze atannabasomesa kye bayita protest vote nakuba bwe mugenda kikola manya nti oyo si waffe ye sawa y'okulonda bamu ebiyenje tubijje mu bantu abategeera mutandika okuteeka pressure ku bakulembeze bamwe bwe malonda kiki bakoledde struggle eno era kibagitwalako maaso kubanga kitugenda mu si kyangu nnyo nga bwekitegedde omuntu yenna atannasomesa abantu protest vote nga mukulembeze manya nti oyo tali naffe era temumalirako budde awo nawo nvuddewo tugenze ku nsonga endala buno obubaka njala bugenderi bannaffe bonna bwe twogera ku mitimbagano njala tugende mpola betwandiise ba activists ba bloggers aba national platform of people power baganda bange emirimu gino twajewa bweru ffenna tewali gwe bawandiika tewali blogger national platform muwandiike gwe bawa mulimu emirimu gyonna ogikolanga ggwe ku lwo ne information gy'ogijja nga ggwe data wo buli kimu okikolanga gwe bw'okikola ngenda kusaba ekigambo kimu kozesa nnyo omutwe gwo kozesa nnyo omutima gwo tokkiriza muntu kukubira simu akubuulire gwe byayina ayagala gw'oyogere mugambe naawe olina essimu yogera byoyaga byobadde oŋŋamba okwogera gwe byogere nkiddamu kozesa omutwe gwo n'obwagazi bw'eri eggwanga omuntu ajja okukompromisinga mugambe byayagala njogere byogere president bwe yabadde ludda wanneerabiddeyo yagambye nti alumwa nnyo okulaba bloggers aba national platform ba comrade nga mulwana muyombagana ekyo yakyogedde mbajjukiza president yagenda kimuluma nnyo okulaba nga abaana b'enkyukakyuka mudda ku mutimbagano ne muyomba nga mujje mu mundu ku mulabe ekyo yakyogedde mwakiwulidde bulungi lwaki yakyogedde ffenna tukimanyi nti omulabe waffe ye Yoweri Tibahabulwa n'akabinja ke naye omuntu yena gw'osanga ng'alwanisa omuntu nga talina nsonga lwaki amulwanyisizza please oyo manya y'omu ku bantu abagenda bawonula social media n'okugicompromise nkiddamu omuntu yena gw'osanga alwanyisa omuntu nga talina nsonga lwaki amulwanyisizza togoza bw'akozesa ebintu bibiri waliwo alina ensonga ng'agitaddeko essira n'atalina nsonga mufune bulungi waliwo omuntu ajja okukola video ng'ataakinga comrade nga talina nsonga n'omuntu alina ensonga ku comrade abantu babiri banjawulo njogera ku muntu ajja okulumba omuntu nga tamuyinaako nsonga oba basitikinga videos abakomrade baffe oyo mutabuzi tulina ekizibu kyanjo kyayo buli bloga yenna w'enkyukakyuka oli opupa wa national platform omuntu bw'ajja mu inbox yo ng'omumanyi naye yeeyita foot soldier oba yeeyita bloga n'atandika okukuseddekeza ng'akusendeekereza akuwa obusente obere ku saidi ye manyi oli ku saidi nkyamu abo bantu abayiwa struggle mu ntandikwa era abagiviiramu ddala kiki ekibaweesa ssente ebintu byanjo kyane muyingira mu ntalo ze mutamanyi mukendeeze okuyingira mu ntalo ze mutamanyi gwolereza tomumanyi kino nkiddamu gwolereza tomumanyi mutandika okufokasinga ku bintu ebiyamba struggle so si byawula struggle abeefudde balooya nga mwoleza ebintu mutategeera muve mukwoleza ebintu mutategeera muleke oli bwabanga alina ekintu kyakoze akyekolera akyenyonnyolera akyewolereze akiguse gyakituusa abasinga obungi mwakajano jjo lyabalamu ne mwefudde nnyo nti mumanyi history wa struggle ne yava naddala ku mutimbagano please ngenda basaba
mufokasinge ku nsonga enkulu okusinga entalo zimwoleza ze mutamanyi fe tuvudde ne struggle eno wala tumanya ani yani yensonga lwaki omuntu sika twagala kwogera ku bintu ebimu twabireka naye bwe mubiti enkulu ennyo ate tusobola okubijja ate tuba tubifuula diversion wano newala nnyo diversion newala nnyo system ya divide and rule okuwa Museveni omukisa okumanya nti sereze zikola ekyo nkyewala nnyo kati ngenda basaba mwenna mufokasinge wabula omuntu yenna kubanga mwayagadde njogere ku bintu yabaddewo Patricia Simanyia map media bagamba no sina budde nze mbanga ndi ku nsonga nomula akwata ensonga B buli muna atambuza ensonga so bulangenda bagamba nti ogusula bukuwempoza bwe kuwempoza kitegeeza nawe tunulire mbakubiriza nnyo biseera bisinga okwetegerera mbakubiriza nnyo biseera okubeera ng'ensanafu zitambula zigaludde buli muntu w'olifuba okulaba nga weerowoleza buli muntu w'olifuba okulaba nga weekengera tomanya ani mu struggle yaani tomanya ani yaani abantu bakyuka balinga nawe oluvu kati gwali eyo ngenda kusaba beera mwegendereza nnyo ng'akaana k'omusota wabeera mukalabakalaba tibwekava mu kisugu kalumira katta nkusaba obeere mwegendereza nnyo si buli kyolaba nti lubube lwa buugi nti ebeera mpolwe gwe comrade ali eyo oba ne Munnayuganda ali eyo buli lw'owulira ekintu nga waliwo omukka ogunyooke wantu manya ekiddako guba muliro bw'owulira nti wano waliwo omukka gutandise okunyooka manya nti waliwo omuliro tobuuza era wenkugambire nti si buli lubube lwa buugi nti ebeera mpolwe mwenna abali banywedde ku buugi mukimanyi bulungi nnyo tebasobola okusera obuugi bakutera mu kikopo n'obeezaawo eddakiika emu bbiri ne kujjako olubuubi kungulu okwo gwe n'overi n'omumwa n'okuba omumwa ku kikopo ekyo olw'okuba nti olabyeko nti kungulu kuliko oluwe bujja kwokya ojja buwandula kati y'embeera gye tulimu mwegendereze nnyo ensisi nnungi wabula awo tuveewo ngende ku nsonga endala omuntu yenna ku Monday nga waliko ku hotel next e Masaka ku 2:30 nga weyita wankyukakyuka nga waliko e Masaka ku next hotel ku Monday eno yennyini ku 2:30 nosinkana Mpuuga de Mapuuga genda mpola era yasama mpola nkunganyiza information wano njirina bula genda mpola yasama mpola kimanya buli kyokola kyonna kitambulirako nkimanyi nkiddamu gwe wenna bloga ngeyita bloga nga waliko n'Empuuga ku next hotel e Masaka ku 2:30 e Masaka weekend wimbono bintu byonna nina information nekwata kubula genda mpola buli kyokola kyonna tukutambulirako tukulaba system gye mukozesa y'okudividinga abaana okuba compromisinga tugira buli kimu kye mukola naye genda mpola ku bintu byokola tetugenda kuteeka maanyi mu struggle nga mumuzimbulula awo tuvudde nga sinavaawo badde ngambye nvuddewo naye nga sinavaawo singa ekintu kyonna kituuka ku map media okuva wenjogeredde ebigambo bino okutuuka wekinamutuukirako either bamukubye either ayina ekimuteekeddwako oba map media akwatiddwa njabba buli lwakyembwa tesekaheete nga mukira nkiddamu singa ekintu kyonna kituuka ku map media oba akwatiddwa oba akubiddwa oba atuukiddwako ekintu kyonna singa baakwatiddwa njabba buulira waliwo ekigaana embwa okuseka neetenga omukira singa ekintu kyonna kituuka ku map media mu struggle eno mukabankala katutulimu oba akwatiddwa oba akubiddwa oba akola ki njabba buulira ki ekyagaana embwa okuseka naawe abadde apulaninga okikola okusinziira ku information gyenafunye kijjeewo message nazifunye zonna nzirina wano that I will deal with that fool. So you call map media fool. Singe ekintu kyonna kituuka ku map media ojja kutegeera byonna bye mwabaddemu I'm less concerned about whatever happened but
singa ekintu kyonna kituuka ku Map Media within this short period of time akubiddwa akwatiddwa oba ekintu kyonna kimutuuseko within this period of time, Mr. President saagala oyingire mu bintu bino bitulekeranga n'otula mu office yo n'onywa caayi ffe otulekera ebintu bino tujja bitambuza ngo tulina bitambuza. This is a serious warning. If anything happens to Map Media from now, Mr. President, please don't interfere. Enough is enough. Tukomyao katandika video. Okusokera ddala nina abantu abampa information eya bulijjo nendwawo gifulumya olw'ensonga balina information nimu nansonyiwa nerero kanfulumyeko kweno. Then tugeragenda mpola kuba video tenatandika njala soka kuyisa information eno. Ngo Munnayuganda yenna ali mu Uganda ng'ovuga boda airlone mpuliriza bulungi. Ku Munnayuganda yenna ali mu Uganda ng'ovuga boda airlone. Munnayuganda yenna ali mu Uganda ng'ovuga emmotoka ya loan. Njagala owuliriza obubaka buno lwaleero bwe mmala obubaka buno bwammwe then tulyoka tusimbula video. 1. Mu Uganda mulimu system ey'obubbi egenda mu maaso nga bafeera bannayuganda mu boda ne mu mmotoka eza bulijjo. Abantu bangi kampuni nyingi muziraba nga ziri ku social media ziranga nti oyagala emmotoka nti emmotoka eno sooka oleteko milioni 12 then tukuwe myezi 3 ng'osasula emmotoka eno. Emmotoka eyinza okuba ya milioni 3.5. Mbaga sooka oleteko milioni 12 esigadde ogenda esasula mu kibanja mpola emyezi 30. Kati ekintu ekyo gwayagala okuvuga emmotoka ng'olimu akataala tokwenda kusooka kikala ekyo tetenga kibala. Wabula obwo bubbi bwennyini butya okwata milioni 12 n'oziwaayo ne bakuwa ekisumuzo ky'emmotoka bo ne basigaza kaadi. Bwe basigaza kaadi bw'omalayo mbu bayinza okuwa kaadi naye ekyo bakikola bati emmotoka gye bagenda nti ya milioni 3.5 n'owaayo 12 ne bakuwa emyezi 3 gisasula. Ogenda okumaliriza emyezi egyo 30 gimalayo 1 mubeeramu ebintu bibiri. Oyinza okakanaga emmotoka okyasudde milioni 45 eyabadde ya 3.5 ng'osasula milioni ameka 45 bw'oba olirake nga n'emmotoka bagikuwadde. Oyinza okuba nga osasudde millions 28.3 ngibula milioni 5 ne bakwefuulira emmotoka ne bagitwala sinakiri n'ofuna obuzibu. Ebintu bibiri. Kati gwe Munnayuganda yenna nga tonnagenda mu boodi yonna kufuna mmotoka ya bbanja sooka babuuze terms and conditions ero tule ku mmeeza bakubalire ssente ezo nti nsasuddeko milioni 12 naye nga ssente zonna omugate ziri milioni 3.5 obagambe mukubise mu balance asigadde omusasulire bbanga ki nga tonnakwata kisumuluzo kya mmotoka ekyo. Nkiddamu sikugana genda funa mmotoka yalo wabula sooka obawuze mmotoka yaserewere milioni 3.5 nti mbwaddeko 12 nti ye wasigadde milioni 23. Sente ezo milioni 23 ze babakubyamu emyezi gy'olina okuzisasulira. Ompulidde bulungi. Wabula abamu bagenda kugamba lwaki oyingira bizinesi zaffe ffe amagoba tugenda gajjawa bwe bajja okugamba ng'ate batuufu kubonga batuufu n'emilioni emmotoka milioni 3.5 era amagoba gagabeerako. Wabula kino bakikola abantu indirectly nga tebamanyi abantu basinga obungi naye kyembalabulamu kibeera emirundi ebiri bwe kiti. Oyinza okuba nga onotolo gimalayo emmotoka neefuna ebizibu yo yennyini emmotoka nga tefudde wabula netandika okufuna ebizibu abakubira amasimu emmotoka akola atya bo bennyini okweko oba otagimalayo emmotoka ne bagisika ne bagitwala kenyini bakusibirako oba obudde ne butuuka ng'emmotoka ogimazeeyo ng'emmotoka ogisasudde ssente nnyingi bye bintu birimu obwo. Ekyokubiri tugenze ku boda eza loan bakugamba sooka osasule emitwalo 7 gya insurance tukuwe boda ogenda gisasula sime milioni 7 oba 8 ne ogenda kigwamu okusasula boda eno era ne tekifaanana tekyawukanako nakyo mmotoka. Boda gy'obadde olina osasula milioni 7 oyinza okakana nga okyasudde milioni 12 naye bw'oba onootera otuuka ku nkomero ya boda eno batera ogisindikira batamanya ngamba ne bagikubbako oba bamanyi okwefuulira ng'oyosezzaamu
ne bakima boda ne bagitwala ne sente ze wateekayo zonna nobanga tobanja bwebubbi obuliwo kampisewo a voice note eno ya mukulu ono then tuleka tusimbule information jagadde nsoke information today ate abantu bangi bapa information nga Sarah kolaki bali myamutenga atobudde mbala butono kasoke nzanyo obulwa kabuno mukama wange Fred kulamusiza webale kuweereza ggwanga webale kulumirirwa muntu wa wansi webale kwagala ggwanga lyo mukama waffe tukusabira yona gy'oli tata nitokwemulugunya kwange kuba ebitongole bya Uganda biri mu kubba bannayuganda bino ebiwola piki ebitongole omuli watu tugende simanyi ebitongole bwe bityo mogo bitulugunyiza nnyo bannayuganda bitubbye nze mbadde mu kitongole bakiyita mogo bampola piki netulagana emyaka 2 nsasula mpola omula ebigaana nensisasula nga ntambula emyaka 2 mbadde ngenda kumalayo piki yange ne baginona ne bagitwala nga bamanja emitwalo mitono nnyo nga maze nakasasula miliyoni ziringa zigenda mu 7 komine piki gwera mu miliyoni nga 7 n'emitwalo 8 sente ziga miliyoni 7 naye piki baginona ne bagitwala n'ebbanga lyemaze nga bagitutte ngeri waabwe parkings baagala nalyo ndisasule era bansaba ssente piki ningaagina nga kyagikozesa n'olwaleero so nga balina akodyo kaabwe nti bakuggyako piki baagala ekulemeere bagiwe omulala addemu agitwale kikwewuunyisa nze piki najjayo nga nkadde ng'ekozeeko ntambula nayo emyaka 2 ekitukoze ekyo ki Uganda yaffe temuli mirimu tosobola kwota miliyoni 2 tokyala kujja miliyoni 2 ogule piki olw'obusente otabateekawo batugaa nti butandise buno ate okagana esente zetutandise nazo tebazibala ku looni mbuzibayo insurance ng'ebuuza ebiki nabwe bityo ozitandise emitwalo 7 piki empya weba nkadde emitwalo nga 4 oba 5 naye zo tebazibala ku looni tebazitandike ne looni eba insurance singa babagibbye singa bakoze batya zibakozesa mu kunoonya mukutwakinga naye abasajja bano emyaka 2 gitambudde nabo piki bagitwala naye bangamba n'olwaliro ekyabala kuba piki erigwayo omwezi guno gwennyini omwezi gwendimu bagitwala nakati waliro ekyabala ssente bansaba ssente ate ngaekikola ssente kyebalina lwaki batulugunya omuntu wa wansi lwaki batulugunya omuntu anyoomebwa nsasudde ssente miliyoni zigenda mu 7 zandibadde sobola okuweerera abaana bange ze zigwa na kapoloti eno n'ozimbako akayumba ninagamba kankole piki eno nkisasule ngimaleyo batujjako details zaffe zonna batumanyi gyetubeera tetusobola kulaba zitwakinga twakinga zibeeramu kati kiba bagula okujja okunona piki ate osasule piki gyotalina bali abasajja babbi bomala akaseera kebakuwadde piki nga bagigabira omuntu omulala bagamba looni bakisazaamu bagigabira omulala tebakudizaadde 10 kati emiliyoni zewasasula 7 nga zifudde naye nga obwenkanya mukulu gavumenti obwenkanya nensasula piki miliyoni 5 kati ino yalina nkadde ya miliyoni nga 3 kale tugambe nsasudde miliyoni 5 ya miliyoni 5 nensasula miliyoni 7 nansala ate n'oginzijjako n'ogigabira omuntu mala buba bwenkanya lwaki muganya obubbi obufaana bwe butyo kubeera mu nsi yaffe tatulugunya omuntu wa wansi bannange mutuyambe tuli mulumi sajja banziba abaana nti bagenda kudda ku ssomero sirina ssente piki mbadde nkozesa nfuna akasente kuba nakiteekamu akasente kange konna nsobole okufuna ssente mperere abaana bantu bagenda kusoma olwaleero sirina kinyamba abamumogo ssente bazitwala ne piki ne bagitwala mukama wange nsaba eddoboozi buli gwe kikwatako yenna tulina tusobola okuyambibwa ne bannayuganda mwenna mwegendereze nga mugenda mu mumogo okugyayo piki wamma kampuni ago okugyayo piki nze kampuni zemmanyi eziwola piki mu Uganda mogo gyembadde ntambula nayo watu gyeziri naye oli abakaaba tugende gyebiri gye bali eyo ne mukama wange nsaba onnyambe
ng'otawuse eddoboozi lyange lina eri gwe kikwatako basajja mmwe mubeera omutima omusaasizi mutubonyaabonyeza nnyo eggwanga lino. Lwaki mubba omuntu wa wansi? Emiliyoni 7 zibanaka kusasula ku piki enkadde naye mazima gennyini nedda. Mukama wange kwe kwa mugonya kange ndi mumaziga n'obulumi bungi nnyo. Ndi maze n'obulumi bungi nnyo. Ne pulesa zankuba. Ndi musajja mulwadde wa pulesa naye mbyaliikirira byankubisa pulesa n'endwala n'okulwala. Mukama bankumi. Alright. Ekyo mukiwudde kampuni simanyi Moggo simanyi ani mwenda abatunda pikipiki kuloni mukendeeza obubbi mwolekera okubba bannayuganda economy etabuse. Kano ke kafundikira tugende mu maaso. Gwe munnayuganda yenna ali mu Uganda ng'oyagala kutambula wabula omuntu n'akufera ssente ze za visa oba eza process yonna ng'ali mu Europe, ali Bungereza, ali Canada, ali mu America, mpuliriza bulungi nnyo. Omuntu yenna ng'oli Uganda nga waliwo omuntu yakufera ssente za visa oba process ya visa zonna nga ssente zo nnyingi zikuluma ng'ali mu Europe, ali mu Bungereza, ali Canada, ali mu America nga yakubba ssente zo nga mpitirivu ng'obujulizi obulina bwonna. Guno gwe mukisa gw'osobola okuyitamu okufuna ssente zo bw'oba omaze omuexpunga ku social media. Guno gwe mukisa omulala gw'oyinza okuyitamu okufuna ssente zo zikomewo. Kola bw'oti ng'olina obujulizi obulaga obukakasa nti omuntu oyo yakubba. Genda ku kitebe kya embassy mu nsi mwali oteekeyo okwemulugunyaako mu buwandiike n'ebifaananyi by'omuntu oyo ne details zonna obiteekeyo. Embassy oba ng'erinamu embassy mu Kampala, bw'ebanga embassy eri Nairobi, aziwerera osobola okuwandikira embassy eyo ku email yaayo n'ogisindikira bamufuna n'essimu n'obakubira n'obawa details z'omuntu oyo eyakubba ng'ali mu nsi ezo. Nkugambye America, Canada, Bungereza ne European countries. Totegana kwata bukwasi bintu byonna bye yakukola ebyekifere. Genda ku embassy, teekayo details ze bw'otya bwe yakubba. Naye before nga tonnakikola sooka omugamba ze ssente zo nga tonnagenda ku embassy. Bw'omaliriza ogenda ku embassy oteekayo omusango ogwo ng'oguwaabye. Gende kolo ku Mabuwa Road oteekeyo complaint yo ng'ogenze ku police ne police reference, ogende ku international police oteekeyo okwemulugunyaako kubanga Interpol police ekola mu nsi yonna ne details zo y'omuntu yakubba. Okiwa obudde nga bw'okipikamu omuliro nga ne ku social media kitambula, ssente zo zijja kukuddira n'omuntu oyo gy'ali obanga asayira mu siika n'omuntu oyo obanga alina obutuuze abeera affected ssente aba alina okuziza. Process ziri ezi bbiri. Noonya omuntu oyo ensi mwali ogende ku embassy Kampala libanga teriyogeri Nairobi, osobola okukozesa email address ng'ogijje ku Google wona oba ogijje oba essimu n'obategeeza n'osindika details z'ebintu ebyo n'obugulako omusango. Bw'omala okukola ekyo era genda ku police omuguleko omusango ofune reference, ogende kolo ku Mabuwa Road ku police gye bayita international police oteekeyo case file ng'ecomplaininga ku muntu oyo. Embassy egenda kufollowinga omuntu oyo gy'ali ne Interpol ejja kukolagana ne embassy n'ensi zeeri, omuntu oyo ajja kutegeera lwaki embwa teseka etenga mukira. Then ku social media ogizebuuzize kumulabisa ensi emutegeere alyoka ategeere. Ndoza mutegedde bulungi. Ekyo nkibagambira kyo mukitwale magezi gakuweebwa munno, so mukitegedde bulungi. Nkiddamu omusajja oba mukazi akubbye ssente zo eza visa ng'olina details zonna yakubba atya buli kimu kyonna payments buli kimu n'amanya ge n'ebifaananyi ng'obirina. Please genda ku embassy mu nsi mwali ng'eri mu Kampala ne Nairobi, osobola okukozesa email oba DHL ne kutwalira empapula zo ku embassy n'oteeka complain ebifaananyi bye buli kimu details n'essimu buli kimu n'okiteekayo. Ku social media ojomu omulabise nenga embassy mu nsi mwali embassy eyo etegedde kituufu omuntu oyo gwali naye gweri naye muntu mukyamu ssente zajja zisasula nga bugisimufungize. Ekyo kiwedde. Kati katutandike video mutongola katambi katandise. Ebintu bingi ebigenda maaso mu ggwanga naye mbadde ng'ebiseera bisinga mbabuulira wano bannayuganda bali mu diaspora mu nsi nga Canada, USA, UK n'ensi z'abazungu ne bagaba naye tugezeeko nnyo okulwanira ensi yaffe tudde waffe eyo gye muli bapangisa newankubadde olina okuba ng'olina obutuuze bw'eyo ensi naye oli mupangisa east or west means best nga mulowooza nzannya naye
nze siri muwagizi wa Trump naye Trump kyakulabirako erensi z'Abafirika abeebase nnyo mu bintu bye yakozeeko mu ntandikwa bagiyita wake up call okuzuukusa abantu bonna abadde beesudde gwa naggamba lwaki omukulembeze w'eggwanga ly'Amerika omulonde Trump ayina ebigambo bingi byayogedde ng'abisindikiriza abavubuka abali mu nsi ezitali zaabwe beyayise ba aliens nga bategeeza mulina okuddayo mulwanira ensi zammwe ddala okujja mu nsi zino kuba ensi zina bannyinizo ne oba olina obutuuze tekitegeeza nti oli mu nsi mutuuze toli mu Amerika kankubuuliko muganda wange wadde wafuna obutuuze bwa Amerika ne passport ogina toli mu Amerika Abamerika bemanyi gye bali gwe just oli mupangisa any slight mistake obutuuze babusazaamu era kyovula nti olina wookoma nkiddamu wadde olina passport ya Amerika olina limiti wookoma tobanga mu Amerika oli yennyini oligino mu Amerika omuzungu waayo olina wookoma kiriza obagaana olina wookoma tojja kwenkanankana mu Amerika oli gino nannyini ensi okitegedde bulungi nnyo kati njala bategeeza ensi yo ye Africa gy'ova particularly in Uganda mulwane nnyo mudde ewammwe muli bapangisa mu nsi zino wakubadde mulina obutuuze kyobula bakugamba nti any slight mistake obutuuze busobola okulivoking balaba obukujjako so mulwane nnyo mudde ewammwe so muve mu nsi z'abasajja kyobula nti Trump akola ki abavuba kati yakoze omanyi bakugamba nti ekintu ekyo kiwa obudde ne kiwola kyokka osobola kikwasa engalo Museveni abadde addidde emirimu gyonna nga yajuwa abantu ba kabano offices zonna nga yaziwaza ba kabano nga ne ssente eziva mu ggwanga lya Amerika mu Europe Bungereza nga donations ng'era camp family ye n'abantu babali mu office omwo be bakwata ssente zino ne bazikozesa bybaagala nga tezituuka ku bannayuganda kati omusajja no bwe yali mu yafeesi ng'ayita mu kitongole ekya USAID kubanga kigaba obuyambi mu nsi yonna yayisizza ekiwandiiko n'agamba nti buli nsi ebadde efuna obuyambi okuva mu Amerika ng'eyita mu USAID obuyambi obuyimiriziddwa okumala emyezi 3 mpaka ng'ensi ezo zabaddawa ssente zimulaze ensaasaanya ya ssente ezo ekitali kyangu mu myezi 3 gino gye babagambye abantu bangi mu Uganda abantu basukka mu 100 abadde balina offices n'emirimu essaawa zino bandibanga basuddewo bikola kubanga office temukyali wadde ekikumi ekigula amagala eddiba program ya USAID ebadde ekola projects nyingi mu Uganda nenga projects tezikyayamba abantu ba bulijjo ziyamba Museveni ng'omuntu n'abantu be kati bayimiriza USAID bayimiriza okuteeka ssente mu Uganda abantu bangi batandise okkabatwaha ng'entulege ate si 10 lukka kubanga USAID ng'oggyeko abakozi baayo eri abantu bawansi bafunamu abasajja bonna n'abakazi abalina ekirwadde kya mukenenya badde bafuna eddagala nga bayitamu eyo process kati muganda wange genda onywe omululuuza oba ebbombo ezo ssente zigenda kukendera abalina sikosero zisima obufuba biki byonna twala kati tugende yenna munoonyege gye mugenda okwebeezaawo ng'obudde bukyali kubanga egyo emyezi 3 jjo gigenda kubeera mugamba te student kinadda ekyagenze naye lwaki ekintu kino kyaguddewo omusajja ono agezaako okuzuukusa Abafirika okubategeeza nti muzuukuke mutuuke okubanga mudimandinga service mu misolo gye musasula mu ggwanga lye mubeeramu lwakuba temwakitegedde nze ndi musanyufu waaki ndi musanyufu mu kawaayiro akasooka nti ssente zino badde tebazikozesa mirimu gye zirina kukola kabazigyewo naye ate ndi mwennyamivu eri abo bannansi abadde balina okufuna ku ssente ezo ng'abadde tebazifuna ate kati bazigiddewo ddala nabo mbanyolerwako ku katono ndi musanyufu nti ssente zino zaggiddwawo nti abadde bazibba abo nabo omulimu gwabwe gukomyawo wabula ate nenyolerwako abo abadde balina okufuna ssente zino nga bwe zijja abatakyasobola zifuna kubanga n'akatono akabaddewo kavuddewo kati kitegeeza ki buli muntu yenna buli mbuzi edde ku nkondo yaayo lwaki tugenze mu maaso kasooke mbazannyira akatambi kano mukawulire neggwe bigabe bagenda okwogera mu katambi kano njagala ombuulire ku community yoba mu kyalo kyola omuntu afuna ku ssente ezo buli mwaka
Gavumenti ya America ng'eyita mu kitongole kyayo kya United States Agency for International Development oba USAID ebadde wa Uganda obuyambi bwa kawumbi kalamba akadoola nga bwe buwumbi bwa kuno obusoba mu 6 nga zino zonna zibadde zigenda ku nsonga ez'enjawulo naddala eby'obulamu. Gavumenti yennyini byeteekamu obukunkumuka bw'ensimbi ezitamala. Kyokka kati bino byonna byayimiridde oluvannyuma lw'obukulembeze bwa America okukyuka nga kabwejumbira atudde mu ntebe byandaala John Donald Trump ye yayisizza ekiragiro kino ng'ayagala bamala ennaku wazinda 9 nga babalirira n'okutunuulira engeri obuyambi buno gye bubadde bugabibwamu mu mawanga agatali gamu. Bannabyabulamu nga Dr. Ekwaro Obuku ekya Trump okuyimiriza obuyambi buno bagamba nti yakoze ensobi nnene. Ono omukulembeze President Trump alimbye nnyo kubanga sente pitirivu eziva America zigenda ku lutalo. Emabega eyo olutalo lwa Iraq. Ate zino tone zijja Africa. Eza mukenenya, malaria, akafuba. Ezo ate zikola ddala. Dr. Obuku agamba nti mu Uganda embeera y'ebyobulamu yandisajjuka kubanga ensimbi zino zibadde zibikkirira omuwaatwa munene abakulu mu gavumenti we babadde tebafaayo. Ono bannayuganda balabudde nti baleka manye ng'akoza n'owebbwa kubanga n'eddagala lyandibula mu malwaliro. Program zonna waliwo engalo za America awo nga batadde mu ssente. N'olwekyo bwe bayimiriza programu ezo Abannayuganda babulijjo bajja kubonaabona okufuna ddagala, okay, okupima omusaayi, kulaba abasirikale bayimirire batya oba olina omukenenya, okupima omusaayi, okucekinga oba olina mukenenya oba toyina. Wabula yateekateekera minisitule y'ebyobulamu Dr. Diana Atwine agamba nti bonga gavumenti baakusigala nga bavujjirira obuyambi we buyimiriziddwa. Agumizza abawangala n'akawuka akaleeta mukenenya ng'eddagala eribaweebwa bwe bakyalirina mu bungi nga kale tebasaanye kugugumuka. Yes, kisobola okukosaamu nga mu kutandika kubanga oli mubbi namuko omuwulirako. Omwaka oguwedde omwezi ogw'Ekkumi najja n'enkola video ne bagamba nti mu Uganda eddagala lya siriimu supply yaalyo ekendedde teririiyo mu stores. Ekyo nakibagamba n'okutuuka olwaliro eri abantu abatafuna ddagala lya siriimu kubanga teririiyo. Njala kubuuza Dr. Obuku oligwe musoose okulaba. Dr. Obuku oyagala kuŋŋamba nti mu Uganda eddagala mwe liri mu malwaliro nga Uganda Medical Stores Genetic Embabazi yennyini yalina First Pharmacy ne pharmacies endala mu Kampala ne mu Buganda ezitunda eddagala yennyini ya Uganda Medical Stores nga sente ziva mu bajeti ya Uganda. Sente za USAID zibadde zikola ki? Ogende mulago okukebera omusaayi kikwetaagisa ensimbi z'otamanyi. Ogende ekirudo omusaayi si gwa bwerere, buli wamu omusaayi si gwa bwerere gwa ssente. Mulekerawo okusiriwaza abantu sente badde muzibba awo nga nvuddewo nga nfundikiraawo. Mukulu Dr. Ebuku Dana Atwine mwenna njala babuuza. Mwali mutuddekawo ne mwebuuza ssente America zebawa ani azisasula ssente za America bwe bw'omusolo. Ssente za America bwe bw'omusolo lwaki bazibawa? Bazibawanga akanyeebwa katya bo babadde ebigendererwa byo mbobo wa ssente nga temutegedde ssente ziriko bukwakkulizo ki zibeerako akanyeebwa. Kansooke nkubuuze lwaki buli kaseera Dr. Dana Atwine mufuna outbreaks ani azireeta? Ez'ebirwadde ani azireeta? Nyoko oba jjajjaawo? Lwaki buli kaseera muyisa ebizina tugenda kugema kiki ekibagemesa abaana b'abantu? Obunyeego bwa ssente ezo. Ekyo najja kubuuza g'okimanyi nti ssente ezo zaabwe lwa musolo mu America abazigwa omusolo bannansi b'America. Mu Uganda mulimu bantu bameka basasula omusolo nga basasula gavumenti ya America. Mukimanyi bulungi nnyo nti muli basiru nnyo. Mukimanyi nti buli Munnayuganda yenna avunaanyizibwa ku bulamu obulungi nga kisinziira ku ssente z'omusolo z'asasula. Lwaki musiriwaza Bannayuganda? Bwe zibanga ssente za USAID zibadde zikola goba olwala ebigere oba olwala empanama kyekyo kutwala Nairobi oba mu America. Lwaki tembeera kiruddu? Lwaki mbeera mulago? Lwaki mulinye ne mugenda e Turkey ne mugenda e India ne mugenda mu America ne mugenda e Germany? Lwaki mugendayo? Mulekerawo okusiriwaza. Ssente z'abo bazungu ssente zibeera zaakanyebwa kugirako extras mutasobola gavana Uganda. Ompulira bulungi nnyo. Kati muli mu kulanga ampox simanyi ampox mwaka muli ampox.
Munonya kintu kigenda kujja abantu kungana mukawulo kajja kagenda kujja ku government ya mulanga ampox mwaka mulya ampox kuruno bakwaliwo ampox wapi kulokusi oba sirive oba kikibyo n'abantu bayino kungano yapi oya ampox omujja mwesiga mu mumanye cyo cyo bawulidde muzanya kuruno oba waliwo wapi kuloni simanya api kulokusi simanya ampox musaga mu birange nyo mulinyise namba mujja kitegeera mwe siwanya bwe tuko kulona muyiye ekirwadde bwala simanya kino kize abasajja abakulu mutandiko kubuzabuze gwanga kuruno mujja tubule lwaki musiruwaza abantu cyo cyo tubalu mujja kitegera kati sente bazisaza mujja zitegera njagadde nnyo yaliko omukulembeze wa Kenya omukulu President Uhuru buno bwe bakaba bwadde mu bakulembeze ba Africa buno abwadde bana Kenya abagambye lwaki mulumwe nnyo hiyo ni shauri yako bizibu bya musibizi bya America sente za mumuzirina ne muzigula masasi kutta baganda bamwe ngate muziguze ebintu byaba bannansi abagete mukana muri basasu bamusolo kakano kankabazanyire ene message Uhuru jagambye ene message Kinyata jagambye Uhuru ne banna Kenya mujulize bulungi nnyo. I saw some people the other day crying, oh, I don't know, Trump has removed money, he said he's not giving us any more money. Watu wanalia. Why are you crying? It's not your government, it's not your country. He has no reason to give you anything. I mean, you don't pay taxes in America. He's appealing to his people. Shauri yenu bwana. This is a wake-up call for you to say, okay, what are we going to do to help ourselves? Instead of crying, to jiulize, what are we going to do? Haya ametoa hiyo pesa, sasa tutafanya namna gani jameni? What are we going to do? Yeah? To support ourselves. Because nobody is going to continue holding out a hand there to give you. It is time for us to use our resources for the right things. We are the ones who are using them for the wrong things. Yeah? The bullets and the guns we buy, we're not given for free. We buy them. And we're not buying them to go and fight wars off our shores. We are fighting our own people. Hapa too. Yeah? Brother killing sister, sister killing brother. Over stupid things. Yeah? Let us work together to bring an end to all of that and to focus ourselves on those issues that really matter for our people. Oye President eyawumula owa Kenya ebigambo byayogedde. Kati njagala ompulirize bulungi nnyo gobona Uganda gwe bulijjo gwe nkubiriza nti olwano dde waka. Wulira omukulembeze wa Amerika bwe yagambye. Yagambye bw'ati Donald Trump ngenda kabanyonyola bulungi. God has blessed your country. Go back and hold corrupt leaders accountable. Stop rotating streets of America. Nti mukama yawo mukisensiza mmwe. Mudeyo eyawakawa mutandike okubuuza akajjoji abakulembeze bamabali yake ku nsimbi zammwe z'omumusolo. Mulekerawo okutambula ng'ebiyenje ku nguudo za Amerika. Mulekerawo okutambula ng'ebiyenje ku nguudo za Amerika. Oyo Trump ngambe ngenda kabanyonnyola ategeeza mwenna abali eyo. If Americans were delisted and refused to initiate revolution, then would never see such amazing nation like USA. Akugambye nti singa America bagana okwenyigira mu kununula eggwanga lyabwe erya America, mwe nabazunga ng'ebiyenje mwandibadde mweyagalira mu ggwanga eddungi nga America. Do you copy that? Wano nsiba nti bagamba buli nsi yonna gye musabira mu visa ogendayo eri abaagisasulira omusaayi nga bazzukulu be kati beeyagalira mu nsi ezo. Naye gwe tugamba kola kino toyagala kikola, toyinaayo nsi ndala akigambye openly kakiddemu. Akugambye nti singa Abamerika baagaana okwenyigira mu kulwana okuteekawo eggwanga Amerika, mwandibadde mweyagalira mu ggwanga lye mulaba kati lifaanagali na Amerika. Kyekibuuzo kye yababuuzizza. Tugenze maaso. Akugambye if France kept minimum in 1775
who don't see developed nation like France. Agambye nti ensi Bufaransa singa yeriamu olukwe mu 1775 mwandibadde temulaba nsi nga Bufaransa bwekulakulanye olwaleero. Nakugamba, if you like playing tribal politics in suffering while you are running classes, loot and reckless abandons, akutegeeza nti gye mutambula mwogera ebigambo bitakwatagana mu byobufuzi mbwe byawulayawulamu ng'ate mulimu kubonaabona okwenjawulo nga mutuula mu bibiina temufaayo kwetegereza ne muleka ebintu biri mu nsi zammwe ne zifa, mujja kubonaabona nnyo ng'eyabba endeku mu lumbe. Ekyendeku mu lumbe ezenkyogeddemu. Tugenze mu maaso. Stop depending on World Health Organization for subsidizing drugs. Agambye nti mulekeraawo nnyo okwesigama ku kitongole kikwasaganya obulamu mu nsi yonna nga mubeere nnyo ku ddagala lyabwe. At your age, you ought to have home-made drugs for common ailments. On that ground, American has left World Health Organization. Akugambye. Gwe ku myaka gyo otudde mu ntebe yowondabira oba ku ssimu yo. Waki tekikutwalira budde okuvaayo kutandika okulowooza ku ddagala eriyo lyeweekolerera mu butonde naddala Katonda bwe yakwa eddagala ly'okole waka okusobola okweyimirizaawo okusinga okuteeka obwongo bwo n'engalabi yo ku ddagala ekkolerere ery'abazungu lye bateekawo gwomere erikuleetera allergy simanyi side effect simanyani olwakuggula amaaso. N'agamba, why must your country depend on goodwill from World Health Organization? N'agamba nti lwaki amawanga gammwe gayimirirawo nnyo ku kubeerawo kubandiisa okulungi okw'ekitongole kikwasaganya obulamu mu nsi yonna? Has God not blessed your country with professors or medicine, pharmacy, etc. who could develop your nation hospitals? Akugambye nti Katonda yawa ensi zammwe n'emikono esatu mu nsi zammwe ginne. Katonda yawa ensi zammwe n'aziwa abasajja abakenkufu mu kukola eddagala n'okuteekawo amaterekero g'eddagala. Lwaki temugenda ne mwenyumiriza mu nsi zammwe okutandika okukola eddagala nga mweyambisa abantu abo n'okuteekawo amalwaliro amalungi era ogenda kumuyombesa byakuga ebituufu? Tugenze mu maaso. Go and hold your ruling class accountable for lots in health care delivery. Akugambye genda mu maaso ng'okozesa engalabi yo n'omumwa okulinga ekitiiyo ng'oyogera ebigambo otegeeze abeefuula abaasoma mubuuze ensaasaanya n'ennyingiza ku malwaliro gammwe agavunze oba ku nkola ey'ebyobulamu evunze, lwaki tebabuweereza malwaliro ago? When they are sick, they run to USA for treatment with your national sources. Nti mwana tubbo baba balwadde nga Yoseeri ne batabani be ne bawala be balwala ne bagenda okuzala mu America n'abalo ogenda okubajjanja amannyo n'abagenda mu nsi endala okubajjanja bakubuuziza nti bwe babeera abalwadde lwaki baddukira mu America okufuna obujjanjabi ne ssente zammwe ez'omuwa omusolo era okyayina engalabi oga nti omusajja byayogedde takubye ku mutwe tasebusi bino ebigambo bijagala bibasombe kuyingire mu ngalabi otegeere oyo mukulembeze omulonde yayogedde. Ompulidde badduka ne ssente zammwe n'agenda mujjanjaba empanama n'omujjanjaba enziku ne bajjamu embuto bali mu parliament bakosa kodo mu mutwalo gumu buli mwezi mu parliament bakosa kodo mu mutwalo twabalonda genda kwepekiza mu parliament kola ki? Bakubuuza. Tugenze mu maaso. Keep playing tribal politics but get out of USA. Akugambye mugende maaso nga mwogera ebyobufuzi ebyokusosola mawanga naye mufulume eggwanga lya America. If you are ready, you will take your country from the density, destroying ruling class as they did in France. Bakugambye bobanga wetesetese bulungi okutwala eggwanga lyo okulyeza mu mikono gyo olijje mwabo abalyonoona abeefuula abaasoma bategeera ennyo kikole nga Abafalansa bakikola era ne bakituukiriza France okukulaakulana bw'atyo. Agambye bw'ati,
All these nations have accurate population index akugambye. Mbwensi munange ennungi ennyo amatota zirina abantu abo era zirina embalirira n'enkola y'ebintu n'abantu baazo abalabika obulungi bw'obaliriramu. Even in hellfire, God has a record of those in it. America belongs to Americans, not Indians, Nigerians, Chinese, Mexicans, and other nations who want good life and escaped to US. Akugambye. Ntinemugu. Agambe ntinemugeyena Katonda. Alina ebiwandiiko bye. Byawandiiko bulungi abali mu Geyena. Alina likodi z'abo bonna abali mu Geyena. Nakugamba nti eggwanga lya Amerika ly'Abamerika bokka nkiddamu agati ne mu Geyena. Nagati omuliro oguli mu Geyena Katonda alina likodi zaago nabaani abagulimu. Nakugamba nti Amerika y'Abamerika bokka so si Bayindi, so si ba Nigeria, aba China, aba Mexico n'ensi endala abaagala obulamu obulungi era ne baddukira mu ggwanga lya Amerika. Tugenze mu maaso. Akugambye we fought for liberty and advancement. Nti balwanirira obwetwaze ne balwanirira ebigenda okujja mu maaso. Keep quiet, wait for angels to repair your bad roads. Akugambye nti musigalenga mwe basembolera mu kuba omukka mu buliri kubanga mukkuse. Mulinde bamalayika gye banaava batandike okulongoosa enguudo zammwe embi. Ekyo ekyokuba omukka mu buliri nze nkyogedde. Tugenze mu maaso. Musigale yagale remain dumb as ministers and governors, commissioners, etc. loot the trillions. Akugambye musigale nga muli bawumba tutu nga baminister bamwe ne betwandiisenga abakulembeze b'ebitundu betundise bakyaba nayo si 5 oba ne ba parliament saako ne ba commissioners omuli Mpuuga Masaasi de Mpuuga maana nga babbe ensimbi za mu bumbi n'obumbi mwe nga muli mbuliri mwebase mu muze emitwe oyo Trump bintu byesoba ya Trump si biwandiike byange. Tugenze mu maaso. Return to your country and change the narrative. Mudde wamwe ng'obudde wamwe bukyali mukyuse ensi zammwe. Wulira bulungi. Return to your country and change the narrative. Mudde wamwe ng'obudde wamwe bukyali mukyuse ensi zammwe oba mukyuse ebintu ebiriyo oyo Trump. No more learning to America with your heavily pregnant wives. Mama nyabo bebe kulu, how are you? Agambye nti tewakyali kuddukira mu Amerika n'abakazi bamwe abalina embuto ennene eziringa ng'entuumu za kasasiro nga bagenza okuzaalirayo. Muwulidde bulungi nnyo bakomuledi. Kano malina okunywa nkyabasomera kalo tetunatandika vidiyo. Kano kankabaddiremu. No more running to America with your heavily pregnant wives. Tewakyali kuddusa mbuto zammwe ennene eziringa entuumu za kasasiro nga mudduka mu America ne bakazi bamwe bagende bazaalireyo ekyakigobyi. You want them to give birth in America and automatically become citizens of America. Abagambye mwagala bakazi bammwe abalina embuto ennene bajje mu America bazaalireyo oluvannyuma bafune obutuuze obw'embagirawo nga bafuuse abatuuze ba America. Ekyo kikome embagirawo. That is not revoked immediately. Nti ekyo kijjiddwa mu mbagirawo mukitegedde bulungi nnyo. Ne bw'okazaalya mu space ya America kasigala ka Uganda nga kaddugavu kazibu. Tugenze mu maaso. Are you praying for God to fix your bad roads? Nti osaba nnyo Katonda ng'oli wa Pastor Bugingo Maana ng'osaba nnyo Katonda ateke kolansi mu bituli oba mu biraka by'enguudo? Keep praying. Munange sigala ng'osaba nnyo Katonda ave mu ggulu oba asindike Yesu oba Nabbi Isa gw'omuyita Yesu oba omuntu yenna ajje atandika okubeera kamunga mu nguudo ezo. Was it God fixed the roads you see in the USA, France, UK, Canada, Saudi Arabia, etc. Akugambye
nti munnange gwache basembolera politics tankwatako oli mukerezi osaba oli mu church osaba ebigero biwanisa oga praise the Lord fire in the name of Jesus akugambye sigala ngo osaba katonda ajja kujja abakolera enguudo ezo ngaye muziraba mu America mu Bufaransa Bungereza Canada Saudi Arabia n'okweyongerayo bwate bwa ono Donald Trump bino byensoba bya Donald Trump si byanke tugenze mu maaso remain in your country, face the roads. Akugambye nti sigala mu nsi yo wattu owunyirizibwa ekivundu n'obubbi mu nsi yo tovaayo olyoka otegeere ekiwunya lwaki ensi ziwunya. If you like, allow electoral umpire to be under your corrupt politicians. Akugambye bw'oba oyagala okuleka ababbi abategeka obululu babeere emabega waabo abalyake bannabyabufuzi munnange era nakyo kireke kibeerewo. Allow them to keep rigging while your religious leaders saying to your ears that those rigging into powers are God will your country. Akugambye nti kiriza agambye nti kiriza baleke oba bakirize basigale nga babba obululu naye bamala okubba obululu bannaddiini omuli bemumanyi bulungi bano abasiraamu balya pirawo ne bamumalawo ne bagamba ni Museveni abeerewo saako nono wennamirembe agamba ni Museveni asinga nti bannaddiini abo bamala babba obululu bajja kuva bagambe nti ekyokubba obululu tekiriiwo naye ate era nti abakulembeze baba balondeddwa y'ensonga lwaki ababadde mu buyinza oba balimu bebasigaza obuyinza ku lwa Katonda lwabasazeewo ku nsi zaabwe. Bino byonna byosajja simutabo yadda wandikira Uganda kano kankaddemu Trump tabanga yabadde wandikira Uganda kankaddemu akugambye if you like allow electoral umpires to be under your corrupt politicians. Akugambye nti bwoleka abakungu b'ebyokulonda babere wansi waabo abannabyabufuzi abalyake era bwoleka bo bennyini okubba obululu nga beyambisa bannabyabufuzi okuyimba mu matu gammwe nga bawolereza ababbi obululu okusigala mu buyinza nti kwe kubadde okusalawo kwa Katonda ensi zammwe zikyabonaabona. Tugenze mu maaso. If truly you are tired of your country, raise and face the ruling classes squarely. Akugambye bwekibanga kituufu munnaffe ng'okooye ensi yo okubanga efattogge n'okubeeramu obuvuyo obuyitirivu ennyo situka wejjemu okutya osinkane abantu abayita abali mu kirasi z'awaggulu ababba mubalage nti mubatya era mubajje mu buyinza mutandika okukola kye mulina okukola. The French people in their millions didn't fear the military. Akugambye nti abantu b'eggwanga Bufalansa wattu mu bungi bwabwe baalimu baateeka wansi okutya kwabwe ne balumba amagye agaliwo mu kiseera ekyo ne beddiza ensi yaabwe gy'emirembe gye balina. They all involved in the revolution that gave birth to a new France. Akugambye nti bannansi Abafalansa bakoma sava biye basula wansi okutiisibwatiisibwa kwabwe ne beenyigira mu lutalo v'omwange ne bateekawo kye tuyita okulwana ne bagoba obufuzi obw'omusibira obw'amagye era olutalo baluwangula kwe kuzaalibwa kw'eggwanga eppya lye mulaba Bufalansa nga bwetita olwaleero. Tugenda mu maaso. Agambye ho, are you fasting to have a stable electricity? Akugambye nti munnange osiiba okufuna amasannyalaze agatavaako. Mujjukira wiiki eno gye tukubye emabega nabagamba nti kano kino nkyongera mu bwongezi nsimbyewo kati nkyongera mu bwongezi. Wiiki gye tukubye nabagamba nti mwenna abataasoma 50 master plan omwali enteekateeka namutayika ey'okutawaanya ebyenfuna by'Abaganda mu Buganda mu Central Region
mwe mwali kyemwali temumanyi nti ekituyita load shedding oba okugiwa kw'amasannyalaze mu Buganda wokka kiteteganya ebyenfuna byammwe kubanga amasannyalaze gakola gakola ebitundu ekiri ku 8 ku buli 100 ku nfuna y'Abannayuganda abasangibwa mu Buganda wabula bwe gaggibwako essaawa 12 olunaku ewiiki oba omwezi nga tegaliiwo abantu bangi bafiirwa bizinensi zaabwe ne zifa bati bayingiza nsibi wano wakugambidde are you fasting to have stable electricity nti watu osiiba ng'okaabira okufuna amasannyalaze agatavaako just continue. You don't want to pay the price. Why do you run to USA, France, Canada, etc. for better lives? Akugambye. Munange, genda maaso, bw'oba oyagala okusasula. Naye nakugamba, lwaki odduka okujja mu Amerika, okugenda mu Bufalansa, Canada, n'ensi ezisingawo okufuna obulamu obulungi. Gwe wamwe gye bakuzaala bw'ogirekeddeyo bagenda gira ogiba ogirekeddaani era bw'otuuka eno ogenda kwogera lulimi ki kubanga bo osanga byatereera ewamwe tebisobola kutereerayo. Remain in your country, enjoy the consequences of being akugambye nti sigala mu nsi yo onyumirwe era ofune ku bibonerezo ebiva mu kwebaka n'ofuluuta ne weerabira nti ensi yo gw'olina ogirwanirira munnanga akutegeeza bw'atyo. Emmesegi eyo gye njagadde obbasomera bwe bagibasomedde bulungi nnyo bubadde bubaka bulungi nnyo obuwandiika omukulembeze wa Amerika bwe yayogedde nze mbubavunulidde mu luzungu mu gigi mu luzungu embuza mu Luganda kitegeeza nti ebintu bino bye tubagamba Trump yabigubye ku mmeeza y'ensonga ki yabagamba nti Africa katuli ka busa shit hole kati watu yagala kawita katuli ka busa mukulembeze Trump mutuufu nnyo atuvuddewa. Kale tugende mu kiraasi eyatuleese olwaleero yeruwa kiraasi eyatuleese olwaleero mwena mwagala jjuulirako mukulu munnange Pato Uganda alina okukola ensonga za Kongo Pato tannatereera naye katugende tewali kyakkola. Kansooke mpisewo kano mujjukira bulungi tuze tubasomesa system eya dictator mu Africa oba ne mu nsi zonna zonna ebadde dictatorial ruling nti dictator alaga ensi yonna nti ensi etambula bulungi tewali buzibu. 1 dictator akulietinga safe haven abagwagwa abatamiivu abeefuna temusaba nnyo Katonda n'abawe beto okukola ebintu ebyo n'okuwemula. Kati zensi ebintu bino bapromoting ennyo ku media ku mainstream media ku social media ne bigenda kati zensi ziri bwe muzigamba nti Uganda is bleeding baga Uganda is not bleeding. People are playing, churches are open, bars are working, people are just enjoying life. How dare you say that there is a dictator, is blah blah, Uganda is bleeding. Tuze tubasomesa ebintu bino biteeketeeke beach zibaga beach omwegulinga mwenga mabala gagula 24/7 kivulu after kivulu which nti abantu balina okufuna liba tokola ebintu ebyo ne mu Uganda kisukkawo kirina okubeera. Kati bwe baabuuza Museveni namugamba batugamba nti Uganda is bleeding era dictator bagamba how can I be a dictator when people are praying from Monday up to Friday, churches are everywhere and the people are enjoying, bars are open, they are drinking what kati kyekyo kyembaze bato basomesa wano nti waliwo ebintu Museveni byakola kagenda okubirekawo naye nga temutegerwa kyabirese. 1 bwakwata naggulawo church ne bamu abantu basatu abantu abo bamaze okuba compromising obwongo. Remember nkujjukiza sirwana ddiini yonna wabula kino kikujjukizo ojjukire bulungi nnyo nzikiriziganya nnyo n'eddiini zinnansangwa abasaba olwokutaano be Bayisiraamu abasaba olw'omukaaga beba Seventh Day Adventist abasaba olw'Essande muli Aprotestanti n'Abakatuliki mpozi n'amadiini amalala wabula gana amadiini agasoma 24/7 7 days a week 31 days ne 300 days a year ago ge madiini agabalokole state gekozesa bachita brainwashing abantu balowooze senti buli kizibu kyonna Katonda yalina kimalango osaba. That is total nonsense. Ne Bayibuli yennyini ekugaba oba tokoze n'okulya tolyenga
Bible nekugamba nakatono kolina kali kujibwako goloza Bible gyosoma eyagiwandika ya musiru nnyo ekibeza ogana amachachi gabalokole buli sawo kusoma obusimanyi lunch hours evening hours bajita night oba night bichi ezisimai night worship bisimbi bichi bagala kuteekateeka mu kifaananyi gobere buli kaseroza buli kizibu kyenfunye banki musajja yancha ye praise the Lord dinonya musajja nenge empisa tozikyusiza ne bono osaba Katonda n'ogenda ne Isiraeli bubaziika Yesu nga tokyusiza mpisa tojja kufuna musajja mulungi. Praise the Lord mukama asaba ompo omulimu tewasoma ate oyagala mukama akuwa omulimu oyagala akuwe gwaki okujja kuna otubuzaabuza Katonda omumalira obudde mukama ogwovuddeko gwe bakugobyeko wabbi obubbi bwabuvuddemu oli okwosaba omulimu omulala mukama muleke ali bizi nnyo mulekerawo okutawanya mukama obufumbo bukulemye oli mukerezia empisa mbi nawe abakazi bakudduseeko ina empisa embi enyamo gisibamu obuwaaji ng'owejjulira enva gwogaba emmere titoleka ssente za mmere waka ate oga nti oli musajja nnyo ate ogenda mu kyakyo so president njala omukazi agumikiza ng'olina empisa envu n'omusajja gw'omukazi oyagala waaki era ogenda mu kyaki kusoma ki business ziganya okutambula wagana okusamira lubaalo ina empisa ebi business mukama asaba business etambule toyina customer care n'ebintu by'otunda tebiriimu osiba mu ssabo toyina kyosobola kwekula niwe oli wakatono eno oli mu masabo ate n'ogenda mumasaba business ze zitambule wolololololo palapapapapapa sooka weetereze ng'omuntu si buli kizibu nti mukama agenda kisolovingira w'okyagalidde kubanga gwe kennyini gw'olina okusooka okwetukuza okitegedde bulungi nnyo kati njala bagamba mwenna ezo church zammwe mumanye nti si buli kizibu nti kandagenda kikusolovingira lubalembera nga n'embiro kwotadde nkidda mu lubalembera nga n'embiro kwotadde oyina empisa embi tojja kufunamu toyina bizinensi tojja kufunamu oli mubbi togenda kuwangala ku mulimu tebajja kuwa mulimu mulekerawo okugenda mu kyakyo bawo oyina gamba ojja kujja mu kyakyo olina okusaba kati njala sooka kubuuza pasita yennyini kyaki bizinensi ye gw'osuubidde nannyini bizinensi yandiyagadde atya okuyingiza essente okugaggawala ayina kukozesa gwe gw'amaze okuwoza obwongo nti every time you have to be in the church okusaba lwaki gwe bw'obanga musondera church n'ebizibu bya church byonna gwe bw'ofuna ebizibu tebakusondera bwe kijja okusondera pasita emmotoka omusondera enju omugulira amaka okuzimba church otekamu input gwe bw'ofuna ekizibu ne baba kubanjala enti noga pasita mule bamanjalaga ogambye otya kati tulina ssente blazalin sister kati tulina ssente tugenda kukola tinesaba nnyo mukama ajja kuleeta n'olyoka okuba ekisenge n'okuba togenda kuba kisenge kivemu ssente zigenda kusasula landida oli bakola business genda okole kino bakiteekawo to brainwash you enjigiriza ezasookawo basa olunaku lumu wiiki buli muntu waddembe okukola kyoyagala olina eddembe nekino okusomesa kintu kiri mu politics oli gino Museveni kyakozesa iwa kinerere jange yanobako kansoke kuzanyira akatambe kano kawulire. They say I'm a dictator, but I don't know how I dictate. I must be one of the best dictators in the world. The nightclub people are going, the discos, the other church in Yanakasiri doesn't allow me to sleep. This is how Uganda is. Total freedom. And anarchy, but freedom within anarchy. So, the... Okitegedde agambya Uganda erina freedom abantu basaba buli kanaku banyo omwenga mbala bali mukubandongo kubanga yakimanyi kyenkugambye gwe n'omulokole saagala onkwate bubi message ebadde loud and clear mutandika okukyusa mentality yammwe Katonda gyali mukkiririzaamu naye Katonda ayamba oyo alina kyagenda okukola togamba togera tandika business ng'oli mukkerezia mu church nga tolina capital kanakuwa capital there is no way togenda kunonya school fees nga tolina mulimu Katonda azikuwe mu church teziriyo togenda kunonya mukazi nga tebakunga tokwanye Katonda akuwa mukazi no togenda kufuna musajja nga tokkiza basajja kukwa togenda mufuna n'ogenda mu church n'oyimba emirundi lusamu togenda mufuna togenda kufuna mikisa nga nawe kenyini teweeyagaliza obanga nawe toyagaliza banno kyosaba kisabe ng'okiteeka mu nkola so si kutuula kubanga ne Bibuli ekugamba nti ataakole n'okulya taalyenga Katonda yamba yeeyambye okitegedde bulungi nnyo awo
tugenze maaso. Eriyo abaagala njogere ku nsonga z'e Rwanda. Yes, kanzogereko. Katugende bulungi bwe tuti. Okusookera ddala. Oli ajja kubuuza Uganda ensonga za Rwanda zitukwatira wa tuzifuniramu wa tuzifiiriramu ddwala wudda wakansooke nkusigira ekifaananyi. Ekisookera ddala, power belongs to people. Amaanyi gali mu bantu so si mu mmundu. Ke kawaayira kasooka mu masamateeka, power belongs to people. Uganda is overdue. Uganda is pregnant. Uganda iri buto. Yensonga lwaki Museveni adeployinze Kampala mukono wa Kiso ku borders zonna ezigana deployinze lwaki adeployinze akimanyi ekisobola okuva eri ne kiyingira mu nsi n'avaako within one day ekyakimanyi. Kati lwaki atya nnyo? One, Museveni is a pretender. Lwaki? Museveni has been involved in all political struggles in Eastern Central Africa since 1990 up to now. Bwe baali bakuba Gaddafi, Museveni was involved quietly n'asirika. Ekyo mukimanyi. Bwe baali bakuba Burundi, Museveni was involved quietly n'asirika. Bwe baali bakuba Rwanda mu 1994, Museveni was involved n'asirika. Bwe baali bakuba South Sudan, Museveni was involved quietly n'asirika. Bwe balumba Congo, mu kusookera ddala njala sooka bazaayo. Mujjukira omugenzi mu Butu wa Zabanga Sekoko. Museveni was involved in overthrowing Mobutu Sekoko's government ng'akozesa senior Laurent Desire Kabila. Ekisajja ekyali kinene kyalinga Pepe Kale ekyo kyali kibeera nawo Makindye gye kyali kibeera. Museveni yawa Kabila sente n'emmundu bagenda bakuba Mobutu Seko wa Zabanga bamujja mu buyinza. Museveni n'ayagala Congo agifuula ensi ye nga Kabila mwa orders ezikontrolinga Congo. Kabila n'agaana orders za Museveni. Museveni n'akozesa abasirikale bennyini abali bodegaadi ba Kabila ne bamukuba kopa piyo n'afa ne kujja mutabani we. Museveni n'ayagala okukontrolinga mutabani we naye ne kigaana. Museveni ageza obuvuyovuyo era ne bugaana. Kati essaawa zino Museveni era ali involved era ku taxpayers money. Okitegeera bulungi oyo Museveni. South Sudan nkugira no history kubanga tugenda wali wennyini omwagala. Uganda eri involved where? Bino byonna biri mu taxpayers money ezizo. Remember, Museveni we yajjira mu buyinza, Uganda yali ebangibwa akasiriivu kamu n'obukadde bina eza dola 1.4 trillion US dollars. Museveni we yajjira mu Uganda yali ebangibwa akawumbi kamu obukadde bina ne sente zigwamba izokuleetera figure endala, which is okay. Nze kuwadde figure yange. Museveni we yajjira mu 1996 Uganda ebangibwa akasirivu kamu n'obukadde bina plus zali zigwamu. Olwaliro Museveni nga yaliwo tubangibwa obusiriivu 96 obwa dola 96 trillion US dollars zetubangibwa. Unoba zandiwa ba billions kale katuzizite billion ora izo kati azinzo kuba billions billions kale. Yes, kanchi chuise mu trillions izo kubanga kinene nnyo ne kanchizeyo nti Museveni uyagira muyinza twali tubangibwa billion mu bukadde bina plus uyagira katubangibwa billions kyenda mu mukaaga wa billions batu kyona kyoyagala kyoboziyita ne kiri mu figure ezo. Ompulidde bulungi kiri mu figure ezo. Kati gwe Munnayuganda ali kitegeeza buli Munnayuganda kati olina okusasula million 3 eza Uganda. Buli Munnayuganda olina okusasula million 3 okumala ebbanja eryo. Sente zizikola ki? Linda nakikugamba edda. Entalo ezirwana e Congo, South Sudan, Somalia, Central African Republic buli kimu sente zezo ezibali mu parliament mukitegedde bulungi nnyo. Kati malo kitegeera mukitegedde bulungi nnyo. Kati wano okulya wali okomba ne sowaana. Mwenna ababaddewo njagala obbajjukiza nti Museveni okujja mu Uganda yajjanga muvubuka muto wakati w'emyaka 8 ku 10 yajja n'ennyina n'ayingira mu Uganda. Ebyafe byonna tubibawadde na buli kimu kyonna kikibawadde era yajjanga refugee n'akulira mu Uganda. Bw'amala ekyo n'atuuka bulungi nnyo n'akola byali mu kkola olwaliro. Wabula njagala tuddeyo kemabega kyenjagala obbasomesa ekintu kino mukitegeere bulungi nnyo.
wano wenjagala abanyarwanda bonna babereko kuno bulungi nnyo bampulirize bulungi nnyo muli bagashumba bani abeita abanyarwanda mu Uganda temboali budde mubaleke no mubaleke temboa budde kibeita tebakimanyi era bali mu nsi nkyamu lwaki gwakaddugala leyo yonna nebigenda mu maaso mu Congo njala bikunyola olwaliro ulire bulungi nnyo naye osobola okufunayo omuntu ajja okuwa enjigiriza endala ku byengenda okugamba n'ebiro bye byange byemmanyi byenkozeko research ebizibu ebijjudde mu Africa byatandika bitya era bizze bitya katuddeyo kemabega Africa kyali kiwayi kimu oba Africa yali enseemu nga buli kaddugala yenna azunga nga wayagala watuula naye ba bandits abazungu ba bandits betuyita ba colonial masters batuula mu kibuga Berlin ekya Germany mu mwaka gwa 1884 muwandiike ebintu bino Africa kyali kiwayi kimu nga tekiriimu nti eno Kenya, Uganda, Tanzania bikinga tebiriimu wabula abafuzi b'amaswale ba bandits batuula e Berlin mu Germany mu mwaka gwa 1884 ne basalawo okugabana semazinga wa Africa mu 1884 ne basalawo okugabana semazinga Africa e Berlin Germany era buli mukolole yenna najja okutandika okukwata wayagadde era buli weyakwata weyajjanga ebyobugagga weyakwata weyasimbanga olulimi lwe n'ebikolwa bye ebyokutulugunya n'okutta n'okuwamba yensonga lwaki Africa mwogera Olufalansa mwogera Oluportugal mwogera Olubelgium mwogera Oluguzungu mwogera biki awavuzibu bagiyita the scramble of Africa okutematema Africa ogiteekamu bo kye baagala mutegedde bulungi nnyo bwe bamala okutematema mu Africa buli boda yonna gye baadimaketinga tebamala kwebuuza ku bakaddugala bakansango bannannyini kiwayi ekyo kyonna bo baatema butema ebiwayi byabwe mu kutema ebiwayi ebyo amawanga agamu gayawulwamu ebitundu gatya obuzibu buli mu Kongo essawa zino kansoke mmala okunyonyola ekigambo kino kitegere bulungi nyuma ebyange njala bibagamba bulungi nnyo biwulire. During the Scramble of Africa in 1884 in Berlin, Germany, the conference which sat in Germany, those bandits, they decided to scramble Africa into different countries or parts with their many hidden mission or agendas. Kati bwebamala okutematema Africa okugiteekako border buli mukoloni n'atwala kyayagala olw'ebigendererwa bye biki bye yali akola. Bw'amala okukikola ekyo amawanga agamu gayawulwamu mu kwawulwamu gatya. Kati Uganda nga omugira waweyita wonna si wali erina okuyita. Njala bawa ekyangu wano mukire bulungi nnyo. Eno mapu nkyagirina. Nagibalaga na luli. Kati eno ya Uganda mu kimyufu. Kati wano wolaba pink. Ettaka lya Uganda ne bali wa Congo ne bali wa Zaire. Kino kyolaba wano mu layini zino entonotono zino enzirugavu zino eryali ttaka lya Uganda ne baliteeka ku South Sudan. Zeno mu yero eno ye Kenya. Kati buno bulayini buno bwola buno butono buno eryo nali yali ttaka lya Uganda abazungu ne bali salamu zino zino yali ttaka lya Uganda abazungu ne bali salamu. Bwe tujje no wansi mu Tanzania era buno bulayini bwola buno lyonna lya ttaka lya Uganda abazungu ne bali salamu ne bali kwasani ne bali kwasa ensi endala. Kati mu kudimaketinga borders zino abantu abamu amawanga agamu agali mu Uganda baganda baago
basalibwamu ne basigala e Kenya abale basigala mu Uganda nettaka eryagalwa South Sudan bannayuganda abasalirwako abamu basigala eyo abale basigala mu Uganda n'abamu abasalirwako ku ttaka e Congo abamu basigala e Congo abale basigala mu Uganda n'abasalirwako eno wansi e Tanzania basalirwako ne basigala e Tanzania ne Rwanda azure bwe batyo yensonga lwaki olaba nti bwogenda bw'oyingira South Sudan ku border ya South Sudan obuwangwa bannaffe abava mu Northern Uganda bufaanagana abantu be South Sudan kubanga baali ba Luganda abamu baali ba Luganda mu bitundu awo babasalako ne basigala kyola obuwangwa ba Northerners bufaanagana abantu abali mu South Sudan bwe tudde no mu eastern side of the country gye baatwala ettaka lya Uganda baliteeka ku Kenya eriyo bannakenya kati essaawa zino baasalirwako eyo ng'obuwangwa bwabwe n'ennono bikwatagane bannayuganda bonna bali mu eastern side of the country kati bino bitundu ebimu bye bajja ku Uganda ne babiwa Kenya kambi kusomere wano naawe ojja kunneebazanga obudde bukedde mu bitundu bye bajja ku Uganda mwalimu Migiro kweri kwaliko Kisi kwaliko Kisumu Kakamega Kitare kwaliko Lodowa kwaliko Karakolo n'okwambukira ddala maki mu mambuka awo bye bino ebitundu bibajja ku Uganda yabiwa Kenya obira bulungi nnyo ngera bikusomera wano kitu eno ye Uganda no gyolaba wano weeyita kati bino byonna ebitundu byolaba wano wenkusongera bino byonna lyali ttaka lya Uganda ne baliwa Kenya okitegedde bulungi nnyo kyova olaba nti abantu abasangibwa mu bitundu ebyo bafaanaganyiza ddala ne bannayuganda obulombolombo n'ennono abali mu bitundu ebyo mu eastern side of the country kati bwe tugenda wano e Congo mukano ka pink ke bajja ku Uganda bakawa Congo kuba gye basaliza botandika ogenda mbaganda baffe bano abakonjo awo nawonna mu lububuuto embeera zaabwe ne kalica yaabwe era eriyo barelatives baabwe abali munda mu Congo nenga bali mu Congo kati nabo basalirwako eyo ekyo nakyo mukitegedde bulungi kati bwatudde eno ku Rwanda naye egamba nti ettaka lyayo abakoloni baalikwata ne baliteeka ku Uganda ettaka lyayo liriruwa ettaka lyayo mwe muli Kisoro Mpororo Simanyanya ebitundu byonna olububuuto luli mu western side of the country byonna Rwanda egamba nti lyayo which nti batuufu but demarcation zaakolebwa tezikyasobola kukyuka yensonga lwaki Frank Gashumba yagamba nti bwemba mutuzayo Rwanda mutuddize ettaka lyaffe mukajukirako eyayogera yagamba bwe tuba tudde Rwanda mutuddize ettaka lyaffe kati demarcation ziba zaakolebwa kitegeeza nti omuntu yenna yasangibwa ku border gye basalirako abazungu basalira ekintu ekyo border we zaakusanga wafuuka munnansi bonna bye basalira ku mapu ya Uganda bonna bafuuka bannayuganda Abanyarwanda bonna basanga ekisoro Mpololo wawonna bafuuka bannayuganda era bannayuganda kati bamala okufuuka bannayuganda Buuza Frank Gashumba ne bannabanyarwanda basibuka ludda mu Uganda beeyita abanyarwanda era n'embidde yakibabuuzizza mubaga nti muli banyarwanda musibuka ludda wa era mbidde n'abagamba ne Kayindo Tafiire mu abanyarwanda bali mu Northern Uganda muli mu kifo kikyamu abanyarwanda bali mu katokolero ya Buganda muli bakyamu muli mu kifo kikyamu awo si wammwe temulina nsibuko n'abagamba ekigambo kye mulina okukola wadde Museveni yakoze executive order yabakozede ekikyamu yabalabisiza bulabisa mulina kusaba busabi butuuze bwa Uganda mufuka bannayuganda teri muntu asobola kubeera munnayuganda ate nga munyarwanda you apply you became a Ugandan n'owaayo butuuze bwonna erinnya lero ekinya n'olejjako n'ofuuka munnayuganda yensonga lwaki nti bannayuganda bonna baasalibwa mu bitundu by'ekisolo Mpololo bonna balina amannya ge beetuuma ne bafuuka bafuuka bannayuganda tebeeyita banyarwanda balina amanya ge beetuuma kati ekyo kyekikulu kyabyo nakyo njagadde obategeeza Gashumba tabaleekaanya simanyi bavandimwe tebabaleekaanya no
basibuka mu district ky'Abanyarwanda tebaliiwo. Tulina bannayuganda abasalirwako kuva e Rwanda ebitundu birigatta ku Rwanda, bannayuganda tebalinaako buzibu. Era nyongera okujjukiza tewaliwo tribe mu Uganda gye bayita balaalo. Abalaalo linnya lya mulimu kubanga balunzi mu Uganda tulinamu tribe gye bayita balaalo. Abalaalo linnya lya mulimu nti abo balunzi bante kyekibeeyisa abalaalo. Tetulinayo balaalo mu Uganda nti yo tribe no. Tetulinayo tribe gye bayita bavandimwe, tetulinayo tribe gye bayita kabano oba babaano, teriiyo. Teriiyo. Kati yenna yabagambye bagashomba gye batandika okusiriwala beekuba ggolo kubanga tebakimanyi. Njagadde obawo ekifaananyi kyo mukitegeere. Kati kyovula nti abantu abava mu maserengeta ga Uganda abanyankole kibanguyira mangu nnyo okwassociatinga n'abantu Abanyarwanda abasangibwa mu Uganda nga bagitematema okuba nti bo be banyige gye beeyawulamu. Simanyi bano bahiru, simanyi bano bayima kibanguyira nnyo mangu. Okitegeera okuba nti integratinga mu system mangu nnyo. Kati bano ba Frank Gashumba ekizibu kyabwe kibalina cow mentality, baagala creatinga tribe ezitaliwo mu Uganda nga mukasemateeka teziriiwo. Frank Gashumba ngenda kusaba bw'obanga oli musajja mukulu ng'olina obulimmawo era otegeera ne gurupu yammwe yonna eri mukwasa mirango obugego obukalo buli ku mudaala, temuli Banyarwanda, muli Bannayuganda kubanga eggwanga Banyarwanda teririiyo mu Uganda. Abanyarwanda betumanyi be basalirwa ku border nga abazungu basala demarcation za Uganda bwe ziri. Tamukitegedde bulungi nnyo, ndoza mukitegedde bulungi. Kati we mwagala okutegeera weewane watuufu. Wano nno njagala tubeere balambulukufu nnyo nga n'omutwe gwe gukola. Olutalo liri mu Congo, buli omu badde ayagala dutegeera okuva n'obuddo. Ngenda dukolera eddakiika 2 mwezi 4, buli omu ogenda tutegeera. Tutandikidde wa? Mu lukungaana bagambye lwatula mu Germany mu 1894 abazungu batematema Africa bwe bakola ensalo zonna territories. Buli muntu yenna eyasalibwako n'asigala mu nsi gye bali bamusaliddeko yafuuka munnansi waayo. Kyali kyetaagisa omuntu oyo okukkiriza nti munnansi wa nsi eyo, so si kusigalamu ttama ate baasaliddeyo naye ate bandi mu mugisu oba ndi mugwere oba ndi musaamya. Omuntu yenna abazungu nga bakola boda za Africa gwe baasalirayo n'asigala mu nsi eyo oli muntu wa nsi eyo, era olina okukkiriza nti oli munnansi waki wa nsi eyo. Kati ekitawaanya abasajja bano okukuma olutalo kiri bwe kiti. Rwanda egamba nti ebitundu ebimu biri mu Congo byabwe abazungu baasala bubi. Bwetyo bwegamba. Abazungu baali basala ebitundu bye baateeka ku Congo mu mapu gye baakola, waaliyo Abanyarwanda abaali babeerayo be baasalirayo ne basigalayo. Kati Abanyarwanda abo be beeyita Abanyamulenge. Wabula abantu abo bo bwe baasigala mu Congo ate baasigala balina ekirowoozo ekigamba nti bo Banyarwanda. Baagaana okkiriza nti Bakongo oba munfuna bulungi nnyo. Bwe baakola demarcations ku border za Congo ne Rwanda, waliwo territory za Rwanda ezaagenda e Congo, era n'abantu abamu baatambulira mu demarcations tebasiga. Wabula bo abantu abo tebakkiriza nti Bakongo, bo baasigala baagala kweyita baki Banyarwanda, ekimenya amateeka. Ne gavumenti ya Congo kennyini nebeera confused eri abantu bano awavaaka akabasa. Wava akabasa. Kati bwebanga waliwo akabasa bwe katyo batandika entalo zaabwe. Jjukira nti Congo, Uganda ebadde egibba, Rwanda ebadde egibba,
bacha abadde babba Kongo ne Rwanda banda Uganda nga bakozesa baani bakozesa bana abantu banyarwanda bannaabwe abakongo abaali basalirwako mu nsale eyo badde bakozesa kati ekizibu kiri luddawa abantu bane kituufu bwe tudda mu mateeka bannansi ba Kongo naye tebakkiriza nti bakongo baagala kweyita banyarwanda ate mu Kongo which is wrong. Kati Kagame bw'amala okulwana olutalo lwa 96 eriyo abahutu abadduka ne bagenda e Rwanda bagenda e Kongo. Abahutu bano nabo baagala kudda Rwanda. Kati Kongo olw'okuba nti Kagame badde akozesa abanyarwanda abali e Kongo bamubbire era baagala n'okukyankalanya Kongo ne Kongo ebadde ekozesa abahutu abadduka e Rwanda abali mu Kongo okuyeekera Kagame era ekyo Kagame abadde akimanyi nakyo. Kati buli omu abadde alina omupiira gwazannya munne wano w'omutu omunafu njala osooka owumuzewo engala buli omu abadde alina omupiira gwazannya munne okitegedde bulungi nnyo. Kati mu ntale ze zibeerawo nga balwana beekuba nga tekinabeera kusajjuka nga buli kibadde olwaleero. Abasajja bano babadde nga badduka ne bava e Kongo ne bayingira Uganda ne Rwanda. Nenga tebeeyita bakongo beeyita banyarwanda ekitali kituufu. Kati bano Museveni ne Kagame babadde babakozesa naye njagala osokoliza statement ya video gye nabo waluligi nabateerako tulyoke tusimbule tugende mu maaso. Njagala ozeka video kano bulungi nnyo Kagame kenyini ngayogera ebigambo bino wabula bw'aba ayogera njagala webuuze abantu bane boogerako mu 23 baali bava luddawa era basibuka luddawa. Kyenjagala osokotekeko obwongo baali basibuka luddawa era bava luddawa nga sinagenda kuzanyira katambi kano njagala na kino kibasomese mu kitegeere. Amateeka agafuga abalonyi b'obuddamu ba refugee oba asylum seekers okwetoola ensi yonna gasoma nti omunoonyi w'obuddamu yenna abeera mu kampu. Mu kampu mwabeera ng'alindirira okubuuzibwa ebibuuzo ku case file ye oluvannyuma UN ng'ekolagana ne Minister of Internal Affairs ey'eggwanga mw'abaali katugende mu Uganda nga bakola paperwork we okumufuna kye bayita resettlement okumusirisetolinga mu nsi eri safe okusinga ensi mwafunidde ki mwatuukidde. Kati refugee yenna abaako amateeka g'ensi yonna aga Geneva Convention naye nga monitoring ba Minister of Internal Affairs eya Uganda. Refugee bwe bakola paperwork refugee bakubuuza nti wali obaddeko omusirikale oba wali oweerezako mu gavumenti ng'omusirikale mu kitongole kino ekyo by'okwerinda. Kasita bagamba ye gu application yo weekoma tebakkiriza ku involvinga kintu kyonna kya application ya refugee nga kirimu omuntu alimu olusaayi tekikkirizibwa alimu olusirikale tekikkirizibwa ku application ye beefudde bakoma omuntu yenna nga yasavingako mu gavumenti mu majiba mu poliisi tebakkirizibwa kukolera ku application yo ebeefudde. Mumpulirize bulungi nnyo. Kati mu Uganda ba refugee ani abavunaanyizibwako Minister of Internal Affairs the UN naye ono akugamba Kagame ne bagante bano ba refugee ki atabeera mu kampu ng'abeera mu Kampala abeera Lubaga Makindye balina bizinensi balina emmundu bayingira ne mawanga amale bakola effujjo agamba amateeka tegakkirizibwa. Njagadde nsooke mbanyonyo ekigambo kino nga sinanyazanya video ya Kagame olaba na ba national platform wambala baleti ne ovolo bakwata kati gwongamba otaba refugee balina emmundu bayingira mawanga amala okukwatayo okukuwamba ensi nga ba refugee babadde bava mu Uganda. Golooza obwongo tulina bwambaata tulina bwaki. According to the Geneva Convention laws which covers the refugees, they are not allowed to participate in any military actions. So lwaki ba refugee abali mu Uganda abanyarwanda balina emmundu era beefuma ba M23 ekyo nakyo kimaze nekirangirako gati omuntu yenna nga
muyekera najja n'abeesinga mu nsi yo obeera responsible ku bantu abo kubanga bali mu territory yo. Museveni ne wawunyiza buliza mundu asobola okujja na raiding olaba awunyiriza ballet na uniform ne bajja bali raiding amaka g'abaana ne babakwata ne banyiga ensigo. Kati gongambo tembo entu 23 ba refugee mu Uganda bali ne mundu balumbye Congo batambula mu Kampala nga tomayo be baani. Omuntu ajja kuga nti ebintu bino sibitegeka nkunyonyole. Mu makago gwe nobango olina lumu emu gy'osulamu ne famire yo n'okyaza omugenyi. Omugenyi oyo gwo bw'omuvunanyizibwako essaawa n'obudde bwagenda okumala mu makago. Barefugee bonna bajja mu Uganda. Government ya Uganda under Minister of Internal Affairs yevunanyizibwa ku barefugee bonna. Ndoza mutegedde bulungi mukifunye bulungi nnyo. Wabula mu mateeka g'ensi yo na refugee takkizibwa kuba na mundu. Refugee takkizibwa kuva mu kampu nga tamaze kusetulingibwa. Nchiddamu refugee takkizibwa kuva mu kampu nga tamaze kusetulingibwa. Kye tuyita resettlement. Resettlement bakolako interviews sukane mu 3 mpaka lwe bakufunda third country wonoogenda okusetulinga. Wabula bano baba mu 7 ba refugee bali mu Kampala bazungu abalina ne mundu kati bagenze Congo. Nsose njagadde mbanyonyole ekintu ekyo nga sinanyiza ka video kakani ka video kakagame kano mulyoke mutegeere. Kaluza manyonyedde manyo okunyonyola si kyangu wano okusomesa abantu kati wulira wano ono kagambe nakabazanyira lumu ulire bulungi. These leaders of M23 and the majority of their fighters came from Uganda, where they had been as refugees who ran away from or as a result of solving the problem of 2012-2013, when these people moved to Uganda and others came here. I remember for specific actually number, those who came here were between. Eyo tetunnagendayo. Akugambye nti ba M23 ba refugees abava mu Uganda. Ba refugees abava mu Uganda. Naye mu kino kyatuukawo mu 2013-2014 oluvannyuma gye baava gyatayogedde. Oluvannyuma gye baava gyatayogedde. Nkusose kunyonyola barefugee kiki barefugee be baani. Era ani abavunanyizibwa ku kasabafu ka barefugee mu nsi eyo. Babera government yebavunanyizibwako ey'ensi eyo. Kati Kagame akugamba nti barefugee bano n'abakulembeze baayo baava Uganda. Oluvannyuma mu 2013 ofuna obutakkaanya ne bava gye baava tayogeddeeyo. Kankakuddire bulungi nnyo olyoka otegeere. These leaders of M23 and the majority of their fighters came from Uganda, where they had been as refugees who ran away from or as a result of solving the problem of 2012-2013, when these people moved to Uganda and others came. Moved to Uganda from where? Moved to Uganda from where? Again, abakulembeze naba M23 bava mu Uganda nga barefugee. Oluvannyuma lw'obutabankolwa mu 2012 obwali bwatayogedde n'abakulembeze baabwe n'agenda kudda oluvannyuma abamu ne bagenda ewuwe n'ebyokulwanyisa wulira. Oluvannyuma abamu ne bagenda ewuwe baali wakati w'ebina kubita ne bagenda ewuwe n'abateeka mu refugee camp n'abajjako ebyokulwanyisa mbu n'abiddiza Congo. Wenjagala mutegeere muwulire nnyo watu wano solving the problem of 2012-2013, when these people moved from where? To Uganda. From where? And others came here. I remember for
specific number. Those who came here were between 500 and 600, whom we disarmed and gave back arms to the government of DRC at the time, and had been kept here for a long time until when things like as they kept changing, the government of DRC used to send even their officials to come and speak to people here, where we had held them in camps, to speak to them purportedly to resolve their problems. It went on back and forth for a long time. The problems were never resolved. But these are not the ones who started the fighting. And if you want to see where these people, most of them are still here. The fighting was started by the main group that was in and from Uganda. Ndoza mufuna ekifaananyi ekituufu. Akugambye abamu bagenda e Rwanda abali wakati wa 15 ku Lukaaga bajja n'ebyokulwanyisa n'abakwata n'abateeka mu kampu. Bw'amala obbateeka mu kampu n'abajjako ebyokulwanyisa n'abiddiza gavumenti ya Congo. Era waayitawo akaseera gavumenti ya Congo n'esindika ng'abakungu kujja okwogera n'abantu bano. Era yakulaga nti abantu abo weebali. Wabula ayongera mu maaso n'agamba nti ekibinja kati ekyalumbye kyekivudde Uganda. Ompulya bulungi nnyo kyekyavudde Uganda. Naye bw'olaba mu bifaananyi bitambula ku mitimbagano ate bagamba nti abantu bano bonna bebamu era gavumenti ya Rwanda ebadde batambulako. N'amagye ge mwalaba gadde gakulembedde abasajja abo gadde gambadde uniform zaaki uniform za Congo za Rwanda era nga batambula bulungi nnyo. Kati wano wenkubuuliza gwamanyi history wa Museveni. Kagame is a student of Museveni. As well late Frederick Regema, he was a student of Museveni. They lead from the same book. They have the same tactics. Which tactics? Bwakugamba nti ngenda Mbale mutegere Rukaya ku nkoko. Bwakugamba nti yagenda Mbale mutegere Rukaya ku nkoko. Kino kibagamba olwaleero muri nabagambye nti bwe nabagambye mu video eri ku Rocks bana bagamba nti olutalo lw'e Congo luyinza okumaliriza nga lututte Kagame ne Museveni. Lwaki? Bano baabalese bayingire Goma ng'akanyeebwa. Oluvannyuma ne Kagame naye asindikayo bagende e Gisenyi era bayingidde e Gisenyi mundu etokota. Nono bagenda dumuletera ku ground. Kiki abasajja bano bazannya omuzannyo gwe gumu. Omunyarwanda tapowa mpaka nga atuuse ku kyayagala. Ekyo kyo kibasuubiza obutoto tulugenda kuggwa. Mugenda kuwona abona buli kimu Uganda kigenda kufa ne mwe mulinde bigenda okubeerawo. Buli kino kibaga mujja kitegeera. Njagala kumaliza katambi kano mukategeere bulungi nnyo buli kimu ekikalimu. So how did it become Rwanda's problem? Honestly. Akugambye kijja kityo okuba nti bizibu bya Rwanda. Kati gwamanyi Museveni entalo za Rwanda ng'agamba ffe tuli mu kuteesa ngeno bwa Rwanda tuli mu kwogera kino ngeno bwa Rwanda n'agamba nti abayeekera nabwadde Amnesty ng'agenda abatta omukwomu basoma mu kitabo kyekimu bonna bebamu. Olwo olutalo temusuubirayo negotiations nti wagenda kubeerawo okuteesa. Congo nga yo yeyina okwerwanako okumaliza ekizibu kyayo. Wabula nkujjukiza ebintu bibiri njagala biwule bulungi nnyo. Ekitawanya Congo be basajja abaasalibwako ne basigala mu Congo ne bagenda okukkiriza nti Bakongo abo. Congo eyinza okubanga nayo teyawa bantu bano bintu bye bali basaana okufuna nga bannansi ba Congo. Tosola gwakawala nga tonnawuliza gwakalenzi. Abantu bano abeeyita Bakongo Abanyarwanda bo ekizibu kyabwe baagala kusigala nga Banyarwanda mu Congo. That is a mistake. Balina kukkiriza nti Bakongo.
ekyokubiri Congo lyayinza okuba nga abantu bano yasulebwa naggabo botawabi balina kufunanga abantu eyo nayo nsobi kati Museveni balina okukozesa bateekamu kipindi ekipindi erino bateekamu ekipindi okubakozesa okulwana entalo zaabwe okuexpandinga territory zaabwe kubanga bo babagamba we have to expand to reclaim our land kyovolaba ono digya kugamba nti we have to reclaim what was belong to us as who yakugambye mbwa yagala machinery bona bava mu America abava ba machinery bale kugula mu Congo bafeeyo newunyiza nnyo nga bonna ba machinery bavudde Congo abadde Goma what a coincidence mugobera tuti zani lwaki mu machinery tebadduse nga bagenda Kinshasa oba kya Lumumbashi oba mu bitundu ebirala bya Zaire lwaki babakutte bonna ne bafuluma ne bafulumira e Rwanda gwe nange nawe soka webuze lwaki Muhoozi bintu byakola ku Twitter bye bikolebwa ku ground e Congo Muhoozi yaga machinery bonna bave e Rwanda bave Congo badde wa Muhoozi yabyogera kakulage video machinery bonna nga badde wa bakutte basalenda linze badda wa badde Rwanda machinery Muhoozi tweets abadaga nti ba white machineries bonna bave Congo bafulume wewozi lwaki ba white machineries tebadduse Lumumbashi tebadduse Kinshasa era bo basalindalize busalinze kudda ku Rwanda ne bayingira mwawuzanga ba Afghanistan ne bayingira Uganda bayitirivu balagaloddawa temwawuzanga ba Pakistan ne bayingira Uganda badaloddawa mwali tembibuuza mweke yini wabuzali abasajja abafuganya bayingira Uganda abasajja balagaloddawa kati munnange abulira gwakoowa kati bana abasajja bola bano ababeeru bonna babadde Goma n'embitundu bakyaliyo wabula njagala ogobera tweet za Muhoozi zonna zaakola zireflectinga n'ebigenda maaso mu ggwanga lya Congo kati nga bana bagambye nti bano nabo olutalo balubaleetedde Gisenyi eddakiika ziweddeyo
Dakiika ziweddeyo maama, dakiika ziweddeyo. Kambazanyiro kano katono dakiika emu. Balo baletedde eno embeera nga bwe badde egisenyi. Eno embeera nga bwe badde egisenyi mu ttano mu bankers. Abantu leero mugerageze mu beekwese mu bankers nabo baali baleetedde ku ground. mugerageze kabisa. Obasimbuka man. Sawa turimo kurangira abantu ahantu turi hari amarigore maremare abashoboye bajya bageraho. Sawa. Wese abese umutekano. Bali baleetedde nabo egisenyi. Nabo bali baleetedde egisenyi. Video nyina nnyingi niyo budde bugenze. Tujja kukwatagana ku Lwokutaano mukaba 13 mpeera. Mwe bali kubeerako tujja sinkana ku Lwokutaano. Nendowooza mubitegedde bulungi nnyo. Mujja sanga n'abalanga balina version endala ne explanation endala. Tukolako kye tusobola okusinira obbawo information nga mind the taxpayers money ziri mu kulwana entalo ezo tulivaawo ddi ye message ya Trump gye mbasomedde. Jjukira afuga Uganda munyarwanda si munnansi. System yonna y'abanyarwanda mugaanyo kitegeera. Mukaba nkumenzo gwange nkukoze.